Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Alright. Sawa zezo. Njala tandika n'ekigulalugi ekyolwaleero. Naye before nga sinatandika n'ekigulalugi kyaleero. Njala mutagingira Omukulembeze wa February Kyagulanyi Ssentamu abere katambi kano. Njala mutagingira abakulembeze bonna abali mu kibiina kya NOP babere katambi kano ddala mu kigulalugi kino. Kyenjagala tubeeri tu ekigulalugi kya njala kibeere nga kisiri specific njala kikwata ku Robert Kyagulanyi Ssentamu abakulembeze baali nabo nafa bawagira enkyukakyuka. Kino ekigulalugi lwa kya njala mu kitwale nga kikulu nnyo buli mwaki ulize bulungi nnyo. Bwanaba nga atuuse leeti oba balaba nabeerako banaba mu bumbulira kikinjogedde naye nga njagala njogere ekigulalugi kyalo nga kiri very special nnyo ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga era bwe nti bwe nja okutandika n'ekigulalugi kyaleero. Nga sinatandika n'ekigulalugi nja sooka nsindika obubaka buno eri bannaffe mwenna basobodde okutindiga olugendo ogende Masaka okubeerawo mu kusabira omwoyo gw'omugenzi muganda waffe Frank Senteza mwenna abataddemu ensimbi abataddemu amafuta mwebale kyemukoze ogenda okubeera muganda waffe butamwerabira era nensasira ne family y'omugenzi Frank Senteza taata maama bakojja basenga munnange ekirano nnyo kikuviirako muganda waffe ne ffenna lyekkubo lwakuba nti yafanga afiridde eggwanga ate nga muzira so ne Reverend Father mwenna basabidde omugenzi olwabadde mu misa mwebale nnyo kyemukoze obubaka tubuwulidde nnyo 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 nze kennyini obubaka bumwogedde mbadde nga abwogerera mu mutima gwange mwebale nnyo okulaga buvumu nakwogera nsonga busimbalala nga bwe zirina okuba so si kwetirira nga abantu abasinga kwetirira nga bwe bettiriranya ng'ensi esaanawo. Tujjukire nti ensi bw'etabanguka era abantu bonna basinga obungi abanoonya obudamu bamunoonyeza mu makereza mu makanisa okuba gye bagenda mancha gwe tegalumbiwa naye ensi bw'etabanguka byonna batabikyakola kati gwe agawumbidde ng'oli muweereza wa Katonda ng'oli oga tebinkwatako essaawa ejjattuuka ng'ate gwe olina okuvayo ogere nga nekyogera tekikyagasa so ng'ate bw'okyogera obudde buno kiba kikola mukulu so Reverend Father mwenna abasabidde omugenzi Frank Senteza bambi mwebale nnyo omulimu ogwo n'abatindiza eggendo lyonna mwenna mwebale bambi mwebale kulaga mukwano muganda waffe ne mutamwerabira n'abala bwe batyo mugenda mukola okubanga mulambula famire zaabwe mbatwalira buli kimu ekyetaagisa okuba nga kibatwalira era ensonga lwaki ngira kwogera ensonga zino ng'omukulembeze bakole bataliiko zimutuukeko bulungi. Ekyo nno nga nkimaze okwebaza njala okwebaza maama wa Frank Senteza ebiro byowadde abakulembeze ba NOP ebyo byowadde ba Reverend Father ne message enkulu gy'oyogedde obadde ng'eyatunudde mu notisi zange ezaleero mu kigulalugi kyaleero era simanyi nti Omukulembeze wa February Kyagulanyi Ssentamu abadde ku programu eyo abadde ku live mu kuziika okwo. Maama w'omugenzi Frank Senteza awadde message gye mbandiise wano lwaleero naye kanyongerezeeko kubanga akuddira mu luyimba taluwoomya ndoza tubadde n'ebirowoozo bibiri era ntandise bwe nti mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu nkulamusizza nnyo kansuubira oli bulungi nange ndi bulungi gyebaleko gy'otuusaako engalo wale kwagala ggwanga lyo manye ebikusomooza bingi na buli kimu kingi naye njala otwala message eno nga kikulu obubaka bwensookera kuddira mu kigulalugi kyaleero nga sinagira nakububaka ndowooza kansooke empumuzeemu awo nokangere ku kigulalugi bwe nakimaliriro ngende obutubuuka buddako munansonyiwamu awo. Maama w'omugenzi Frank Senteza akuwadde ekirabo ky'akasengejja njagala oddewulize video bulungi nnyo nange bwe nawadde empandikamu points ezimu zengenda okwogerako olumali ngenda kwogera kasengejja ne video gye nasooka okukola nga nakava mu komera emikono egitawemera muwemba nayogera ku kintu ky'okukyusa obukulembeze n'okwetegereza abantu b'ofuga nabo ekibiina kya NOP bwekyo obukulembeze bwo. Akasengejja ako akakuwadde si kukamuliramu butunda si kukamuliramu bintu birala yabula akuwadde akasengejja ako osengejje era mama njagala kukwebaza omukulembeze omuwa akasengejja ako omuwadde si kusengejja bigambo wabula kusengejja abantu b'oli nabo engeri gy'okolamu emirimu n'abakwetoolodde kyekigendera ky'akasengejja ako so sikamuliramu kubanga wowe olina akasengejja naye ekirabo ky'akasengejja kyakuwadde kye nakugamba nga nakava mu nkomyo Kyagulanyi Ssentamu obulamu bwo n'obukulembeze n'okulabirako ekyokulabirako ekigenda okulabirwako abakulembeze bonna abadde mu Uganda kwe kufuna akasengejja akasobola okusengejja abantu abakwetoolodde okuwonya ennamba y'abantu abakugoberera abatamanyi bya bufuzi nga bo bagoberera nakwagala ne bagwa mu buzibu. Tukimanyi lunye nti enkola ya Yosef Tabasira mutano wa Karekezi ensi yaleeta nsanga bisomo zeizedde yakuyingira mu bibiina bino bituulamu byonoona nakukolamu nkwe za kujja mu baana abalina omutima omugumu
akasengejja ako bakakuwadde osengejje kubanga bw'otasengejja kitegeeza ebintu bigenda kubeeramu enkenku kye tutayagala enkenku zino kubanga enkenku zireeta obuzibu awo nno sijja kulwawo akasengejja kasitoka wulidde bulungi maama akoogedde nange njagadde kwongereza bwe nti ekigambo kye nakakugamba nga nva mu kkomera kyetegereze nnyo era kitwale nti kikulu ne maama akugambye nti funa akasengejja kano mwana wange ogenda sengejja ebintu ng'obudde bukyali okulagako ekyenjawulo mu ekyo maama kyakugambye kiri bwe kiti ebiseera bisinga olw'okuba nti media z'omu Uganda baazijjako information bazifiiringa information enfu information onyajjijja mu bantu beweesiga ne ku bantu beweesiga ne ku social media kuno kuwaffe yaffe si nsengejje tebaako edit tebeerako producer nga bwe tugifunye otugikuwa just agikuwadde aginnyonnyodde atya kyekikulu kya byonna omukulembeze wange olwa Kyagulanyi Ssentamu nkujjukira bulungi ng'otandika people power n'okutandika ekisinde oba ekibiina kya national platform kyalimu abakulembeze bangi nnyo abava mu bitundu ebyenjawulo okujja okwegatta okukola ekintu ekyo nakate bakyaliwo nabamu bagenzi bwakola structures z'aba coordinators bangi bajja naye wetwogerera essaawa zino ba coordinators abasinga tetumanyi gye baalaga twetaaga okuzzaawo abantu abo tulina enkola egamba nti oli bw'ozimba oli n'azimbula gwegezaako okulaba nga kyazimbuludde okizzaawo kati nkuwa ekyokulabirako ba coordinator abasinga obungi baatuvaamu ekyo nnyo kiddamu ekizimba okiteekewo abakulembeze abamu be tuli nabo baatuvaamu lwakuba tebasobola kwogera ekyo nakyo nnyo kizimba okizzeewo obukulembeze bw'enjawulo mu bitundu byonna obusinga obungi bugenda bugibwamu amaanyi gavumenti olina okumakinga sure nti obukulembeze bwobuzzaawo n'oddamu n'obuzimba kuba bwe banaazimbula nga tetuzzaawo kuzimba kiba kitegeeza tuzimbira bwereere ekyo nakyo njagala okitegeere ekyo nga nkimaze obukulembeze bwonna obubeera obw'amazima n'obwenkanya Robert Kyagulanyi Ssentamu njagala okukkiriziganye nange nti waliwo ekiseera kituuka n'oba ng'olina okubeera omukambwe kino kyekiremye abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi byonna mu Uganda buli lw'onoobeeraawo nga wekkiriranya tosobola kugamba muntu nti kino kikyamu kino tukikoze bwe tuti nga ggwe toyagala kufaayo kitegeeza ne bw'onooba ng'olina w'otuuse bajja kukola ekintu kyekimu okubeera direct ku nsonga n'ogamba omuntu kino kikyamu kiba kitegeeza nti ojja kutuuka gy'oyagala yensonga lwaki nti ebibiina ebisinga obungi abakulembeze baabyo oba omukulembeze w'oku ntikko bwe yeesulirawo gwa naggamba ekibiina tekiwangaala era kisaalawo mangu nnyo ne bwe nga omukulembeze olina principle z'otambulirako nti olwamumanyi nti kino bw'okikola agenda kugamba kino bw'okikola ogenda kigamba kino naye buli lw'onoosirikira omuntu gw'omanyi nti mukyamu n'akwetoola kiba kitegeeza olina okukyusa kadi z'ozannya ffe nga ffe abali bazannya ku matatu olina okutandika bwe banga batandise okukusala nga bakusala tonnazannya nako kitegeeza empikizo waliwo azibamu Mukuba Kyagulanyi Ssentamu wotegereza olungi matatu wo otandika omukweka empiki bonooziraga buli gwe muzannya ne bagenda kukuba ekijambiya bajja kukusala bagenda kukuba bomba bagenda kukuba embwa bagenda kukubuuka kati mu ngeri eyo bw'omala ofuna kaadi zo tandika ozikweka ozizannye ng'omanya bw'ozannya nabo mu kintu kino kubanga enkola ya Museveni gy'akola yakusindika balingiza abangi nnyo okulaba nti yakusalirawo ng'obudde bukyali kati gwe kweka kaadi zo zizannye bulungi nga teryasobola zirabamu ekyo nga nkimaze ensonga endala eri bweti mu business oba mu makampuni buli nkomerero ya mwezi tulina kye tuyita stock taking ne mu byobufuzi buli mwaka tulina kye tuyita retreat mu bibiina by'obufuzi ne mu political parties mu Robert Kyagulanyi Ssentamu tulina okukola oba olina okukola kye tuyita valuation okuddamu okutwala ebirowoozo emabega okuva lwe twatandikira mpaka olwaleero kiki gye twakiivinze wawe tulemeddwa tuzimbyewo tutya nkimanyi mbakulembeze bonna be walonda nkimanyi bantu bonna bawereza mu nuupu omanyi ono tasobola wano ono asobola wano oli asobola wano era kinavaga nti kola kye tuyita reshuffle with immediate effect okola reshuffle kubanga nze bwe nali nkola video zange olumu nakugamba mukulu tukolere ebintu bino wammanga ekisookera ddala njala okutegeeza omukulembeze gwa kati nkulu opera Robert Kyagulanyi Ssentamu ekibiina kya nuupu kirina abaana abalina kye tuyita omutima ogw'eggwanga nga bagwagala baagala okukola naye tebalina access gy'oli era kino njagala kigamba mukama wange openneze sina gwe ntya kubanga kino nkigamba akitwala kireke waliwo abaana bangi nnyo abaweddemu amaanyi nga bali ku ground ba foot soldiers olw'okuba nti baba blocking okufuna access gy'oli mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ngenda kusaba n'obuwombeefu obeere flexible to the extent nti ne kirina asobola okutuukako n'akuwa information. Don't let people to block those followers or your supporters in any situation.
njagala ofune ebintu bino wammanga nkusabusabye mbusikulagira bula kusabusabye ekisooka nasabadda tubeewo n'enkola ku kibiina kyaffe kya NUP nga waliwo gye tuyita information center ngeri independent information center ngeri accountable only on you nobody else ndakisabadda nekugamba n'okugamba nti abantu abalirwedde okufacilitatinga information center yiwe bali nga office nzijuvu bulungi mulimu computer mulimu amasimu mulimu buli kimu ewatukira information mu modern day society tulina information ntuli twawandika amabaluwa negatambula ka these days amabaluwa wagezi yambisa okuwa abantu obutwa so eyo system y'amabaluwa ejja kuba nfu ne tulina system ey'amasimu tulina system eya message ne tubeera ne system endala yo eyesigika gye tuyita nti omuntu akubira essimu n'akuwa obubaka ne tubeerawo eya message okukola ki olina akulekera obubaka ne tubeerawo ne system eya email kabeera mukulembeze wa America Joe Biden oba Joe baliddawa asoma tagenda tasobola kubaka nga tasomye email zisukka mu 10 abeerawo ne personal assistant wa information gwe yesiga tasobola muli amulukwe amusomera email ezo n'amugamba omudde mbwati ne bwati mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu okusinzira ku information gyenga that is essential dava mu komera nembadde sinava mu nembadde batanankwata abantu bangi banoonya okufuna access kugwe okuwa information ekwata ku bintu byotamanyi bitambula mu kibiina but they are blocked ekyo nkigamba openly they are blocked in fact abantu bagamba nti okunoonya Robert Kyagulanyi Ssentamu ogenda n'onoonya paapa nkiddamu abantu bagamba okunoonya Robert Kyagulanyi Ssentamu ogenda n'onoonya paapa abantu bangi banoonya engeri bakutuusako information personal naye nga toyina access toyina access ekutuukako bwe bajja ku secretariat buli omu alina kyakola sigenda banenyabamu naye nga ate ekizibu kiri nti nga bwe nasaba mu kusooka ntwetaaga information center ng'oyo mwana bakola mu information center bali accountable on you nga balina ku reportinga woweka teri muntu alina banga office erina kubeera independent nga terina muntu agamba nti simenye nze kubuuza information kiro nga information yena ejja ku office awo nga ekwatagana ku gweyo kateri muntu agibuuzaako naye nga information eyo erina kujjira mu masimu mu email oba message ne babikutuusaako kubanga abaluwa twagazuula tebagateekamu butwa ekyo bwe kinaba kiwedde mukama wange kusaba office endala erina okubeera independent naye ojjawule ku birala ye office gye tuyita eya welfare mukama wange ntumiddwa abawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform n'aba People Power ne bansaba nkutegeeze nti waliwo office z'olina okwekwatiramu nga ggwe ye office eya information oba communication office neya welfare abagimanyi n'abatagimanyi kyekitongole ekikwasaganya ku mbeera z'abantu bonna mu companies newaka wenyini oba ona n'ebyobufuzi mu biro by'obufuzi kati mu NUP welfare erina okubeera ngeri independent bw'obeera independent nga erina kubeera ngeri accountable on you only so si ku muntu mulala yenna mukama wange njala kusaba okola ekintu kyetuyita division of power nti emirimu egimu structures ezimu ina kubanga goze monitoringira nga ggwe 1 abantu ba NUP mu nsi yonna bali wiringi okuba nti buli monthly basobola okusasula ensimbi eziddukanya ekibiina n'okuyamba ba foot soldiers mu buli ango bali wiringi naye they don't trust anyone with finance ekyo nkigambe kiri undi open nkigambe sagala kulimba they don't trust anyone with finance kubanga ebintu bingi bitambula kati nkusabye communication office erina okubeera ngeri accountable on you welfare nga nayo gwogimanyi biki ebitambula era buli kiri kigenda mu maaso mu Uganda abantu bangi bali blocked okwaccessinga n'okufuna welfare jjukira nti NUP ebadde esaasanye ensi ebadde esaasanye Uganda yonna naye erina engeri gyeruzingamu kye tuyita momentum olw'ensonga nti communication they lack communication those people they lack welfare nti n'omuntu ali ekabala mayido bw'asaba omutwalo gw'amafuta talina ngeri gyagenda kuaccessinga mutwalo gw'amafuta gugufuna sokka ng'ate abantu ssente basobola ziwaayo eziyamba ekibiina ekyo nkimaze sikiddamu ze office bbiri zeetaagisa ekirala ekiddako mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu ensonga endala eddako eno njagala buli muntu ampulirize bulungi nnyo nze ndudde ebyobufuzi ate ebimalwa kuba nali nabiwummula ekisookera ddala mukama wange eno mu diaspora obanga sinagenda mu diaspora kansooke ne message eno ekigula ndabaga kigenda kubeera kiwanvu 1
buli batubera mbi obufuzi naddala mu political parties tubera ne institutions zino kubanga zifunctioninga ekibiina ky'obufuzi tekirima mmere ekibiina ky'obufuzi tekibera na dduuka kibeesinga kuba kulembezi baakyo ne source of income eziva mu government direct eziri constitution neziva ebweru mu balobbyist abalobbyingira ekibiina ekyo kati mu structures zino essatu nze njagala kubuuza zino structures essatu mu nupu zikola 1 tulina ekizibu kimu nupu tulina ba double agent abatukoleramu era kino njagala okyetegereze nnyo tulina ba double agent naye mbalayira ba double agent abali mu nupu mukola nsobi tosobola kuzanya muzanyo gwa double agent system n'omala nako tosobola kumalako nago either ojja kumaliriza nga weeyabiza obanga bakutegere nga bakujjasiba ku yuno walinze bw'obanga oli double agent okolera eno n'eri muno namuli ndyamu oli mu kukyamu musooke mwagala eggwanga lyammwe system gy'oweereza nga ate olumba opposition oba obegera gavumenti obegera mu opposition kiba kikyamu nnyo mulina okwagalako eggwanga lyammwe for the first time ekyo mukiveeko kale kisookera dda Mr. President ensonga esooka yino buli mukulembeze yenna eyalondebwa mu NUP nga member wa parliament nga etteeka mu mateeka gali mu bitabo bya NUP gasoma nti buli mukulembeze wa parliament yenna alina ensako gy'alina okuddiza ekibiina okuddukanya emirimu gy'ekibiina nga bukyanga ayingira parliament addetaye nga wadde omutwalo gumu ogw'essente mu musanctioninge ababuulire lwaki tabayindinga n'amateeka kubanga amateeka g'ekibiina gali kiriya ekibiina ky'ebyobufuzi nga NUP ekibiina kitandikwadde emyaka 2 tekirina ba funders kubanga ne government yenyini etutuwa ssente zaffe ziri mu constitution kyekisooka ekyokubiri source of income gye twali batufunye okuva mu member parliament bwebanga tebagireeta kagulu omutwalo gumu every month kiba kitegeeza namwe temwagala nkyukakyuka so nga ate kiri mu mateeka ge mwasayininga nga mufuna kaadi za NUP mulina okuleeta ssente ezo za monthly allowance ze mufacilitating ekibiina kubanga Robert Kyagulanyi Center takyakola yandibadde afacilitating ekibiina akakiiko akaddukanya NUP oba secretariat yeetaaga ensimbi n'abakulembeze baayo waliwo emirimu gy'olina okukola ku secretariat basasula amazzi basasula amasannyalaze basasula internet na buli kimu n'abakozi ababeera bakuba ebyuma abaana batambula bafuta biki ezo ssente ezimu ezirina okuddukanya ekibiina ezo ezirina okujja monthly ku musala gwammwe simanyi ssente bakazi babasalira naye kino kiri mu tteeka nti mu member parliament yenna ava mu kibiina ky'ebyobufuzi buli mwezi olina ensako gy'olina okuzza mu kibiina sirowooza nti nze mubagende mu mutwalo ogwo mutwalo mugulete muguyiwa ekibiina oba oteesa oba toteesa oba atulyamu bwatukulyamu olukwe please olina okuzza ku ssente ezo zifacilitating ekibiina ensonga eyokubiri mukama wange mu diaspora tulakinga kyetuyita balobbyist be basasi abasasi bano ebiseera ebisinga bayinza okuba nga si bakulembeze ku bibiina ebiri mu diaspora nga bo individual particularly nga amanyi okulobinga bamanyi okulobinga bamanyi okwogera n'abantu abanene nga bo balina contacts abantu abo tubeetaaga nnyo mu diaspora nga ayinza okuba tali kakiiko akatwala NUP naye nga muwagizi wa NUP ayagala enkyukakyuka mukama wange njagala otwala obuvunaanyizibwa otandike okunoonya abantu bano obafune be tuyita balobbyist wano yoseti bahabula mutabani wa Kaleze ensi yaleeta nsanga bisibe wano watusingira kubanga nina information gigenda bawa gyalaze nga asidiseeyo atonejjeno nengera gibawa so ye ayisobola okusindika omuntu nagenda n'amulobingira ate ffe abawangula obuyinza nga n'ensi yonna ekimanyi kiri ku likodi wakira tufuna balobbyist bano balobbyist bantu abasobola okwogera ne basenita bantu abasobola okwogera ne ba parliament abali European Union bantu abasobola okugenda okwogera n'abakulembeze ab'enjawulo mu nsi yonna ne tufuna kye tuyita enkwasaganya y'ebibiina by'obufuzi ebirala biri mu nsi yonna ne batuwa n'ebisomo n'okutwala abakulembeze batendeka mu bintu eby'enjawulo ekyo tetukirina ekizibu kituna kiri bwe kiti nti buli muntu yenna asubire nti w'amaanyi mu bukulembeze bwali ekyo kikyamu obukulembeze just service delivery kati mu kino njagala kugenda ku nsonga eddako ey'okubiri ekyo nkibabuulire twetaaga balobbyist ne balobbyist tunaabafuna tutya Robert Kyagulanyi Center mu obukulembeze bwo n'abantu boweesiga mwandibadde mutandika okunoonya abantu mu pointing abantu betuyita balobbyist kiri kyekugamba nti we need communication center ngeri accountable on you gw'omanya gw'ocommunicatinga naye tofaayo mu essimu ze baziwulira oba bazitrackinga you don't care kubanga ne bazitrackinga still era tulinamu batubega ne bazza information mu government so tulina okikola nti omusezi bw'omanya nti alya mugema omulambo era lwaddaki omusezi ne mukwata ekyo nakyo weekiri kati ensonga eddako yino obukulembeze bwonna mu diaspora obuliwo essaawa zino bwatandika okulagaya
Kyekugambye twetaaga okukola kye tuyita tulina okuddamu okurevisitinga obukulembeze bwa diaspora. Ani yawekeninga, ani yakola kino, ani yakola kiri, tuzzeewo abantu abasobola okuweereza ekibiina. Ekyo nga tukimaze, ekibiina ky'ebyobufuzi nga NUP ekiri ku ludda oluvuganya we twogera essaawa zino kyandibadde kifuna ensimbi okuva mu bibiina by'obufuzi eby'amaanyi mu nsi yonna nga donation. Ssebo Mukama wange Kyagulanyi Ssentamu njala kubuuza bakulembeze ba NUP bali mu diaspora, ani yali akozeeko ekintu ekyo n'ayingira ebibiina by'obufuzi eby'amaanyi mu nsi yonna n'atusabirayo obuyambi oba n'atusabirayo conversion okwogera n'abakulu ab'ebibiina ebirala okusobola otuwa obuyambi, kubanga ebibiina ebadde bikolagana mu Museveni badde bifuna access ku bantu abo era nga bifuna funds okuva mu bibiina ebyo. Nkimanyi ne government enene ziri willing okuwa NUP ssente naye tetulina ba lobbyist, tetulina basobola kwogerera nsonga zino. Abantu abasinga babawo obukulembeze balowoleza ku kintu kimu. Ngenda teeka conference ey'Abannayuganda bokka. It's not all about Ugandans, it's all about the international community, to inform them what is taking place in Uganda, to inform them what is NUP, what is our aim, why are we in resistance. Era bajja kuwa information bakubuli kyetaagisa. Sente zibeerayo mu nsi yonna nga zirinidde okuba ziwa ebibiina by'obufuzi mu nsi yonna ebivuganya zi gavumenti n'ebyatwala gavumenti tetukirina. So nno ngenda kusaba Omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu nti ekintu kino kiteekemu amaanyi era okibuulire bakulembeze banno era bategere ekintu kino engeri ekikikolamu. Kati njagala waliwo olumu nali nakava mu kkomera nensanga omwami bunga akoze video ng'agamba nti obukulembeze buli mu diaspora bulungi nnyo, bukoze emirimu. Yes, bukoze nnyo bulungi nnyo, ne waliwo ekibulamu ekyetaagisa bibino ebintu by'ebizo basomesera mu kigula luggi. Ekisookera ddala waliwo ensi nga tebazizanyiramu nga n'ekigambo kye bayita money laundering musango gw'amaanyi nnyo, nga either okusolicitinga ssente ozisolooza oteekeddwa okuba nga oli registered entity in any particular entity gy'okola ku ssente. Oba musolooza ssente mu bantu bannansi abali mu nsi ezo nga Bannayuganda, nga ssente zirina okubeera nga ziraga we ziraga n'ekizigenda okukola ng'ekintu kyezigenda okukola kiri registered. Njoza mu mpulira bulungi nga kiri registered. Katugende mu America waliyo UNA n'ebibiina ebirala byonna biri properly registered. Waliwo omugenda wulira muganda wange nga wankyukakyuka n'agamba nti ate obukulembeze wa NUP obaddeko mu America bwali bugenda ku regisiteringa ekibiina kya NUP bakiregisitaringa nga baani. Muganda wange ala kunnyonnyola njala okitwala kino kyakugamba sikudegradinga sikumala mmanyi nejala kugamba ensi ze mulimu ezaakulaakulana buli kintu kyonna ekirimu okukwata ssente kirina okubeera nga kiri legitimate nga kiri registered. Abantu abali baregisteringa association ya NUP mu America, they had all rights of registering the NUP, kubanga bw'otandika nti oyingirira ebibiina ebinene bikanansa ogenda bisaba ssente ng'oyogera nabyo bijja kubuuza ekibiina kyammwe ng'oggyeko kuba nti kiri mu Uganda wano bakikulembera muri registered, are you known the government entities? Kibajja okubuuza bajja kubuuza nti oyagala ssente oyagala ku associating naffe naye wano wooli are you registered entity? Mulina account kwemuteeka ssente z'ekibiina kwe zituukira? Ani asaba kulwa ekibiina ogenda osisinkana ba senators? Bwe muba muwandiikira UN oba muwandiikira ICC ku nsonga claiming emisango egiri mu ICC egitatambula ogiwandiika ng'ani? Nti nze ndi mu America tuwandiisiza NUP registered entity oba NUP chapter mu America registered ngeri mateeka kitegeeza ebbaluwa eyo ebbaluwa eva mu kintu ekiri registered ngera kira ne stamp kimanyikidde government ya America oba ya Bungereza oba ya Sweden oba yawa ng'ebbaluwa bw'ogiwandiika ezitowa so si zino zituwandiikira mu bitanda sinze gundi mpandiise ku lwa UNUP one egindi as who you might be a reader but you are not recognized in that country. Tosobola kuwandiika mu nsi n'owandiika ebbaluwa UN egikkirizanga kubanga Kyagulanyi tajja kuwandiika bbaluwa naye abakulembeze bakulonda nga oli spotted era nga oli registered bulungi nnyo on behalf of NUP whenever you are oba America oba Bungereza oba Canada oba kiba kitegeeza nti ekintu kino kirimu omuzinzi tovula Museveni tabyagala. That's why buli kiseera wabeerawo development wabeerawo bakyankala ne bazze ne kubanga tebakyagala bamanyi kyekitegeeza.
Yobra Kyagulanyi Ssentamu Omukulembeze wa NUP tuli entitled okufuna ssente okuva mu international organizations omuli political parties ne ba donors. But since we register as NUP as a political party, how much money have we received from donors, international donors, and other political parties internationally? We don't have lobbyists. So when you got to take our sira, message in to cover Kyagulanyi Ssentamu n'abakulembeze ba NUP abasigadde tukole ekintu kino kitere. Otherwise tuve mu ntalo entalo zigenda tuyamba. Tulina ebintu bingi nnyo by'okukolako. Mukitegedde bulungi. So mukulu Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze wange, omukulembeze yalondebwa nkusaba okole ku kintu kino. Damu okole kye tuyita review okuva natandika people plan NUP. Ntambudde steps meka kiki ekiganye nkiterezezza ntya. Ate kino njagala okitwala ng'ekintu ekiri crucial. Ekintu kye tuyita information kyovula nti government esinga amaanyi ne bagitira information nti ekiyenje kisaze wali ku Northern Bypass. Government etwala obuvunaanyizibwa okukola ekiyenje kika kye kisaze, lwaki kisaze, wakivudde mu nyumba ne kiddamu ekibayita information and intelligence. Ekyo kisooka nkikutereddaawo. Ekyokubiri kye tuyita communication. Njagala kugamba eri abantu bangi nnyo balina information gye baagala okuba but they are blocked. They don't have access on you, which is wrong. Either get written over email over what? Ngenda kusaba welfare department erina okubeera independent nga eri accountable for you onwe gwogikwasaganyako ne communication ezo sectors ezisigadde zonna zireka abalala bazikunga naye kyetuyita communication ne welfare bye bitambulirako ekibiina ebibiina babiganye ekigula lwegikyalero nkimaliriza kati kantandike vidiyo yandeesa olwaleero. Alright. Nga bwe najja ku Sunday olunaku lumu oluyise mabega ne bagamba nti bitalo nnyo Bannayuganda bafiiridde Congo. Ne bagamba jja kwongera information kweyo eyave Congo era wano ontuuse wano right ne information eno. Ekisookera ddala era nziramu okubasasira Bannayuganda mwenna abafiiriddwa abaana bammwe mu bintu ebikiya ebiri e Congo. Ekisookera ddala olutalo luno olw'e Congo lulimu ebyenfuna okugaziya entambula y'emirimu gy'oyosef tabasira mutano wa Karekezi wepo n'okulyetinga ensi endala mu Congo. Wetwogerera Bannayuganda abawera 2,000 nga bano bava mu bitundu okuva mu Buganda ne Busoga bafiiriddwa obulamu bwabwe olw'okuba nti bagudde mu ambush. Nze ndowooza eyinza okuba nga ntegeke oba si ntegeke naye okusinziira ku information yabadde ambush olw'ekibinja ky'abantu kyengenda obabuulira ekiri mu Congo ekikumba abantu ba Congo n'ebyogagga bya Congo ekyabakoze ekintu kino. Ebintu ebigenda maaso mu ggwanga naddala wabweru w'eggwanga eri abantu baffe mujjukire nabagamba gye buvuddeyo katono nti Museveni ateekateeka okukendeeza nnamba y'abannansi abali mu magye ne mu poliisi n'ebitongole ebyenjawulo nga basikiza Banyarwanda banne abajja okuwamba eggwanga Uganda. Wetwogerera emirambo gino gyonna egisukka mu 2,000 gireetebwa ekiro mu bimotoka oba ne mu nnyonyi ne gitwalibwa ebbomba okuziikibwa egimu ne bagitwala Embuja kye bagikozesayo simanyi era nga zireetebwa mu nnyonyi eza bulijjo ezaffe ez'amagye n'ennyonyi ez'abantu ssekinomu ezireeta emirambo gino nga bagitwala ebbombo w'ekkono Embuya. Abaana baffe nno babasinga okufa gye bafiiridde mu kitundu kye bayita Beni, Yerenji, Awucha, Mambuya, Kanyabanyonga ne Butembo. Bye bitundu 6 oba ebifo 6 abaana baffe gye bafiiridde. Beni, Yerenji, Awucha, Mambuya, bekyalo kino bakiyita Kanyabanyanga ekyo bafidde abaana bangi nnyo ne Butembo. Abaana bafudde bangi nnyo abawera 2,000 n'omusobyo be bakubya amasasi okuba nti babatiddewo. Era mu bitundu bino byembagambye wansi awo wali ekibinja eky'amagye eky'abantu ba bulijjo ekyateekebwa abantu bannansi ba Congo okukuuma eggwanga lyabwe n'abantu banna Congo n'ebintu byabwe. Ngera kino sirowooza ne gavumenti ya Congo ekimanyi nga gye kiri mu nsiko. Ekibinja kino ekikuuma ebitundu ebyo byonna era ne mu bbanga gye buyiseyo katono bano basobola okuba nti bayambako amagye ga Congo okukuba ekibinja kya M23 okidduse Congo okiyingiza Uganda abasigalawo batono.
ekibinja kino bakiyita My Group. Kino ekibinja kye kibadde kikola okubanga kitaasa eggwanga lya Congo n'abantu ba Congo n'ebibugagga byabwe. Kulokotadde ebina ebyabannakyewa ebitegeeza bannansi ba Congo okwerwanako olw'ensi ezifudde omugano okuyingira ensi yaabwe okujja ebintu by'obugagga ani balikanga ensi abagitaddemu ebintu ebitategerekka gamba ng'okubateekamu entalo n'okubaddusa bonga ebesimbire ebibugagga babitwala mu nsi zaabwe okugaggawala. Mu kino mwalaba obutambi bwayita ku mitimbagano ng'abasajja n'abakazi batandise okwekalakaasa nga bakuba emmotoka amayinja ez'amawanga amagatte wepo n'emmotoka engwira ezali zize mu ggwanga eryo. Ekibinja kino ekya mayimayi n'ebibinja ebirala ebikuuma eggwanga lya Congo nga tebimanyiddwa naye nga bibiyamba buyambi bannansi. Kino ekibinja kya mayimayi kye kimu ku kibinja ekyakoze attack ey'amaanyi okulumba amagye ga Uganda naye nga nakino banduza badde bakikoze kagendere ng'omukadde akogga okuba nti batisa abaana bano okubanga bamala mu nsi ya Congo. So nno abantu abo bannayuganda bafudde mubasaasire ne famire zaabwe era nabagambye nti musooke mukubira abantu bamwe mbabuuze wajje bali otherwise bw'otaddamu kulya muganda wo kimanye nti oyo eyamwawula yasirira dda. Ngenze maaso mu bbanga eritali ddene nnyo kuba kuno manyi Yosef Tabasira mutabani wa Kalekezi Kwoli wavaayo n'ogamba nti akabinja ka ADF katono nnyo era tekaweza wadde abalwanyi abawera 5 naye nga ffe tukimanyi nti ADF bakozi bo bennyini wabewandiikira nga bw'ojja okola obukujjukujju ng'owandiika abayeekera owandiika abatujju wewandiikira n'ebibiina byennyini ebitulugunya bannayuganda mu nsi yaabwe olw'okuba nti gwe muze gwammwe gwe mwakuliramu okutta bussi temwagala bintu bya mirembe. Omwami ono yatandikawo ekibiina kya ADF nga bwe mbagambye ate kakyakiyita kyabatujju yavaayo kennyini ku mawulire ne vidiyo gye ziri ku mutima ga nti kabinja ka ADF tekaweza dda abalwanyi 5 mukulu bukyanga ogenda mu Congo onootera okuweza omwezi mulamba bweddu n'ennaku ezigwamu naye tetulabanga wadde ku mulambo gwa musajja wa ADF wadde olutalo olwasisidde nga lubaddewo mwatwala ne TV namba okutandika okubuzaabuza bannayuganda mbawa amawulire amafu. Kino tukimanyi nti Museveni okola ebintu bingi nnyo okulanga obuzaabuza bannayuganda naye tukimanyi nti ebintu bino bye watwala almost ebyokulwanyisa watwala ebitundu 5 ku buli 100 ebyokulwanyisa bya Uganda nga bye biri Congo. Mu kintu kino okikola nti watwala tanka n'otwala ennyonyi n'otwala n'emmundu ez'amaanyi okuba nti ogenda kukola obulumbaganyi mu Congo naye ng'ate missoni yo yakola bintu gwe byowulya byoyagala n'okuba nti gwe okimanyi nti mwagala kutandikawo nsi ndala gye munaatwala nga mubba ebibugagga bya Congo n'obisalako. Ekituufu kiri nti ekiri mabega w'ekintu kino bano baagala kutondawo ggwanga eppya batandika okuba nga bo basima ebibugagga bya Congo olw'okuba nti nga banavuga nti waliwo bamagulu meeru abali mu nsonga zino emabega abavujjirira omusimbi ogw'omujjirano. Njala babuuza bannayuganda buli mugyali bukyanga tutandika okubeera ku mutimbagano gwa intaneti kuno nga tutandika okwogera ebigambo n'okuwandiika amabaluwa abakazi batu basajja batu muwandiisa amabaluwa mu UN muwandiisa amabaluwa mu MIF muwandiisa amabaluwa mu International Criminal Court muwandiisa amabaluwa mu World Bank muwandiisa amabaluwa mu ICC naye teri kizibu kiri kivaayo kiki ekigaana ebintu bino okutambula. Era lwaki omusajja bamuwa ssente bibuuzo byenjagala baddamu wano wammanga. Ebbanga lyetumaze ku mutimbagano nga bakazi batu ne basajja batu muwandiika amabaluwa era ne gatuka mu ofisi z'abanene betuyita ababere mu bitongole bino ebiri ku mutindo gw'ensi yonna naye mujjukire ndabagamba nti ensi bwe mugiraba si bwetambula. Ensi erina sayidi endala kwetambulira mwene gye mulaba nti weerina okutambulira si weetambulira. Waliwo deals zetuyita eza wansi mu ttaka oba ez'okummeeza zino nno Yoseti bahabula Tabasira mutano wa Kalekezi atera okukozesa okufuna by'ayagala. Yensonga lwaki mugenda okulaba nti gundi bamuwadde ssente bwe ziti Museveni bamuwadde ssente bwe ziti bamuwadde ssente bwe ziti bazimuwa bakimanyi nti si yawangula obululu Robert Kyagulanyi Ssentamu Omukulembeze w'eggwanga lwaki bazimuwa olw'ensonga nti bwe muyita ababedde mu nsi yonna abalina ssente ezivulunja ne famire ezimu eziri mu nsi yonna ennene tebakola bizinensi ntuufu bizinensi zaabwe za mancholo nga abantu abafacilitatinga oba abantu abateeka entalo mu bitundu ebisinga by'ensi yonna bo mu kavuyo wane bafunira sijja kulambula ensonga ezo muzimanyi bulungi nnyo nti ewali entalo bo bafunira ewali okubonaabona kw'abantu bo bafunira Yoseri Toharuwa wano wafunira ensimbi empya n'enkadde kubanga ebbaluwa muziwandika ne zituukayo naye eriyo abantu be abakola mu ndongo yateekamu bamanyi nti bafuna kintu kidogo yiri mayisawo ebintu bye. Wano nga sinagenda maaso kansooka ensimbewo akati ndyoke mbazzeekoko emabega. Mujjukira bulungi nnyo nti mu 1994 kitabantu ekyali e Rwanda omwami ono yagusukka kyokka nga mukimanyi rekodi ziri nti n'abantu abakola ettemu eryo baava mu Uganda ng'era bakyali bajaasi ba Uganda n'ebyokulasa byava mu Uganda n'ensimbi tebamuvunaana. Mu Luweero teri yamuvunaana, mu ggulu teri yamuvunaana.
mu Eastern teria muvunana mu Buganda wenyini wajja saba teria muvunana bwe yagende Rwenzululu nakijjala kubali nasala obasanya obaveewo omusango gwawabibwa era nakwata omu kubali empagirwalaga mu kuwaba omusango guno namukwata namujja we yalina okubeera era ndoza namuwa ekyoja mu miro ekyali ensi esimbi eziwera omukyalo omusango nagunyika mu nsuwa era ne gubulirawo ne gusirika naye kennyini ng'omuntu n'asirika omusango ogwo gwaliyo naye gwamala ne guzikira lubadde tulibuusa ebbaluwa zetuwandiise ffe abannupu n'abakulembeze bannupu n'emisango gye tuwandiise mu International Criminal Court we twogerera gitandise okuyingizibwamu abanene ba gavumenti ya Uganda era n'abanene mu bitongole ebyo kuba nti batandise batatunula kyamulinga Salambo ery'enseeke nga bayingiddemu enseekezi. Information gyenfunye okuva mu mawulire ameesibika kindaga nti eyeeyita Attorney General wa Uganda Museveni gwe yateekako omusajja oyo omuvubuka Mwambula Kalevu kigambiddwa nti yalabiddwako mu office ezimu ennene mu kitongole ekyo ekya International Criminal Court ng'ayogeramu nakubamu abanene okuba nti bandibanga bavuba fayiro za nuupu n'emisango okubanga bazikulamu empapula kyesimanyi nti kinaasoboka naye tulina okuba nga making sure twongeramu okusindika empapula zino n'okunoonyereza ono IGG oba Attorney General wa Uganda yagenze kukola kimu International Criminal Court kubanga tukimanyi yeyo siri wabanga ayagala kujjawo kintu ky'abayagala akozesa nnyo bumaali mwana w'Omusiraamu okuba nti ensonga zino zonna azivulunga bakimanyi nti emisango nuupu gye yawaaba video ebifaananyi byonna ebiri ku mutimbagano gw'ensi yonna balina kikola batya kusindika bambega be nga balina omusingi gutulugana ng'obukola ozitwala okutuula ku fayiro zino zireme kutambula kasita mbagambye nti kiryowa kiwanuka oyo Attorney General ono yalabiddwako mu offices ennene ng'atambula n'abanene nga bali mu kwogera ebigambo bitakwataga naye nga mukitegere nti empapula zaffe zetwateeka emisango gino gyalibanga gigenda kutuulibwako olw'omwami oyo gwe badde asindiseeyo ye gyaba asindika bawo okukola emirimu gye kubanga ye baayitamu okuwa ensimbi ne bazimba ne bagejja wenjagadde bategereza nti office zino temwewunya lwaki bamuwa ensimbi kubanga mwensi mugiraba ku sayidi emu si bwe ino okubeera waliwo sayidi endala ensi kwetambulira gye mulina okwetegereza obulungi kyenvudde mbagamba nti mwetegereze nyo ebintu bigenda mu nsi mwe mukirowooza si bwe kiri kyova olaba nti omuntu agamba nti gwe kyolowooza si bwe kiri ate kyotalowolezaako ddala bwe kiri ensi nga mugiraba si bwetambula simbudde ngenze mu maaso mu bantu abali mabega abalindiridde okukola ekintu kino ekyokuba nti bessa mu ddene n'okuba nti bafuuya akadingidi nti singa ekintu kya Museveni kya planning ekyokutondekawo eggwanga mu ggwanga eddala mu ggwanga erya Congo kituukirira ensi ne bagisalako mujjukire nti ono y'omu eyali mu lutalo lwayawulawo Sudaani ey'amaserengeta okugijja ku Sudaani ey'amambuka era afunamu ssente nnyingi nnyo okuva mu gavumenti eyo kyekintu kyekimu kyagala okukola okugjako ekitundu kino ekirimu ebyobugagga ebiyitirivu okuba nti bakyeddiza babe nga bakikola mu bye baagala era mu bantu abalindiridde okuba nti bagenda kukola ekintu kino okukikuutira akadingidi ku mitendera gy'ensi yonna mu ofisi ennene mwe muli abantu bano wammanga kubanga Museveni baakozesa okuwa ensimbi muno mwe muli omukyala gwe bayita Linda Kyoka oyo nzize mwogerako ne bbaawe muli eyaliko Prime Minister wa Bungereza gwe bayita Tony Blair muno mwe muli n'abamu abayindi abali mu House of Commons wepo ne Archbishop yaliko Archbishop York ononno muganda wa Kayanja gwe bayita John Sentam be bantu abali mu kukola emirimu gino muno mwe muno omukyala gwe bayita Marijani Black ono Marijani Black yaliko omukyala w'omu ku bantu Museveni lwanana mu nsiko wabula Katonda n'amujjulula omukyala ono yakola emirimu gya Museveni gyali gituta Black Ops Missions mu European Union n'ensi endala ezeetoolodde era ambassador wa Museveni yabadde akolanga ambassador wa Museveni mu nsi eziwera 5 ku semazinga wa Bulaaya omukyala no Marijani Black akola emirimu mingi nnyo mu European Union era ebonogera n'okola ekintu kyonna nga taliiko oba ofuuyira ndiga mulire kubanga tejja kuwulira olw'ensonga nti webesaze okukutomera ejja kukutomera so nno be bantu wepo waliwo n'omuyindi ow'amaanyi ennyo mu ggwanga lya Bungereza ono ngera yali mu House of Commons abanga atambuza empapula za Museveni okuba nti tebakola kintu kyonna y'ensonga lwaki mulaba nti ebintu bino bigenda mu maaso mu ggwanga eryo byonna biri matankana engeri empale za Museveni Yosef Tabasiro mutano wa Karekezi ensi yaleeta nsanga bisibe muzeyizedde okuba nga akola ekintu ekyo mu kino baagala kuwanvuya bigere byabwe bakole Truth Dynasty nga bagiyingiza mu ggwanga erya Congo y'ensonga lwaki nti bakola ebintu ebyo nga beesiga nti balina abale basobola okuwa ensimbi okukola ebintu bino ne mbagamba nti ensi nga mugiraba si bwetambula
waliwo ebirala engeri gye bitambulamu nga mu kino obuyinza bwa busigadde mmwe eri abantu okuba nti mwesalirawo kiki mwagala ensi yammwe ebeere bwe tunaalinda tukole amateeka oluusi nalwo olumugagaana naye ng'ate amaanyi g'abantu bwe muba nga mukooye buli kimu kisobola okuba nti kikolebwa ne kiggwa. Eyo nno ensonga ngimaze ngenze ku meeting eyayitibwa Yosef Tabasira mutano wa Karekezi mu wiiki eri yennyini gye tukubye mabega oluvannyuma lw'okukola vidiyo gye nakola gye nabagamba nti tulina okukola kye tuyita okulongoosa okw'enjawulo bwe tuba twetaaga okuba tufuna obukulembeze. Kino nakyogera kyateeka Yosef Tabasira mutano wa Karekezi ne banne ku bunkenke obutagambika era buli omu twogera ne ku Christmas oba ku Ssekukkulu abasinga tebaagenda mu bitundu byakyalo okulya mmere wadde okulya ku nnyama nga batya okuba nti bayinza okubataaga mu kkubo ne babalongoosaamu ebizimba mu ngeri gye nayogera. Kino nno nkitegeeza olw'ensonga nti tulina ebintu bingi by'okukola naye buli lw'omanya ekizimba bwe kiri n'okinyiga oba wewala okufuna kansa gye bujjako eyo katono. Mu meeting gye yayita abakadde banne bawangadde nabo mu Uganda era nga bano baatula ennaku z'omwezi 22 mwezi ogw'Ekkumi omwaka 2020 bwe baatula mu State House Nakasero era ne boogera ebintu bino lwali lwakusatu lwe baatuula nga bagenda kudiscussinga ku video gye nakola. Mu bantu be yayita okudiscussinga ku bintu bino n'engeri gye bagenda okukolamu nga balaba ensi etabanguka yayita abantu abakulu be yali abaddeko nabo wadde abamu basuula okuba nti boogera ku nsonga zinayogerako nga batidde nnyo. Mu bantu bano mwalimu Moses Ali, mwalimu Moses Kigongo, mwalimu yaliko Vice President Edward Kiwanuka Sekandi, mwalimu eyeyita Simanyi Kasule Lumumba, mwalimu yaliko Speaker wa Parliament Rebecca Alitwala Kadaga, mwalimu Tayo Dongo, mwalimu Captain Francis Babu ne Kahindo Otafiire. Mu bantu bano bonna bayita basinga obungi batyo okumuddamu omwami kubanga bakimanyi nti ye tebamuwanda bigambo mu kamwa ky'abasaze mwe nabo bayisenga mbuzi ezituddawo zaabuulira ne muddamu kimu me bwe mugamba nti me ye ng'agamba mbamaze kubanga bamanyi ye n'antagambwako olw'ensonga n'erinnya ly'ekkulu bamuyita Yoseri tibahabulwa tawabulwa ekujjako yawabula. So kati bw'ayita zino zonna embuzi zikimeeme zinnakabege bwe zituula zigamba me era bwe zigamba nti me kitegeeza nti ye ng'omulaalo waazo aba azimaze ozikkiriza kyayagala. Tugenze mu maaso. Naye olw'okuba nti mu mbuzi mubeeramu embuzi seddume esobola okuba ng'eyogera endala ne ziwulira. Muno nno mwasitokawo omusajja mukulu Moses Ali. Muno nno Moses Ali ebyafaayo bye bingi ebitambulirako by'obufuzi by'e Uganda naddala mu bintu by'okukyusakyusa eggwanga lwakuba nti baamumala amamiima n'asobola okuba nti yeegatta ku gavumenti eno. Y'omu yekka eyasobola okuvaayo n'atandika okwogera ebigambo ebisongovu eri mukama we Yoseti Bahabula Tabasira mutano wa Karekezi n'ambulira amazima agakaawa ku agenda eri abayisizza. Moses Ali ono yaggula akamwa ke n'agamba Yoseti Tabasira mutano wa Karekezi nti ebintu ebigenda mu maaso mu ggwanga omuli okubba obululu okuwamba n'okutta abantu bitulabisa bubi ng'ekibiina kya NRM ne gavumenti yaffe. Era nga ffe abamu batalina buzibu tutajja tuuka okuba nga tugobebwa mu mawanga ag'ebweru okuba nga tugenda okufuna obujjanjabi so nga ate tulina ebirwadde ntoko. Kino kijja kuleeta n'okuba nti tujja kuba nti n'okulonda abantu bakwetamwa nga tulina kye tugenda kukola nga tubalaga ekifaananyi ekibiso nga ate ffe betugenda nti byetwalwanirira okujjawo. So nno onondo n'agamba nti ekibiina kya NRM bwe twogerera essaawa ne bateekawo okulonda nga muzibe yazze okwesimbawo ng'ajjidde mu kibiina kya Nuupu asobola okubakuba akaluvu omwange n'enkoona n'enywa sina kindi obutafune wadde omukulembeze n'omu. Era nga mukimanyi nti akalumu Museveni twakamukuba bulungi nnyo ebitundu 85 ku buli 100 ne mu ba Parliament twafuna abakulembeze abawera 25 naye ne batusala ensawo olw'okuba nti omukulembeze olw'okuba nti eyayita omukulembeze w'eggwanga akajjalidde mu ntebe etali ye nga gitamye bugisitami Yoseti Bahabula Tabasira mutano wa Karekezi ensi yaleeta muzeyizedde yagamba ba returning officers oba ne commission tebageza ne balangirira abantu abava mu bitundu by'amambuka mu bitundu bya Karamojja mu Busoga region n'ebitundu ebyo bya Uganda bwe balangirira abantu baabwe nga batya okuswala. Kino nno Moses Ali yabagamba nti ekibiina NRM kigenda kuziikibwa era kiyinza okuba kigenda kuziikibwa obutaddamu kuwulirwako mu Uganda yonna olw'ensonga tukoze kye tuyita bad repetition by'okulonda nga ataffe bye twagamba nti kiratula mu nsiko okuba tugenda kulwana kumbe twali tuwozezza mu ttaka ne tuleka nga tune ettaka lifuumuuse ku ngoye zino ne lifuukira ddala ekko nti kala ebadde eya kyenvu egenda kufuukira ddala ya kitaka tube nga tuva mu by'obufuzi mu ngeri yonna esoboka. Era mu nsonda enneekusifu mu State House mu meeting eyo ng'ewedde Museveni yaddamu n'ayita family ye kennyini
n'abagamba nti ngeri ki gye tugenda okukwasaganyamu ensonga zino zonna ezigenda mu maaso wakati mu Congo ne mu ggwanga wakati mu Uganda olw'ensonga nti ebintu bimusobedde takyabitegeera. Mu nsonga eyo bw'eyita mikwano gye ne famire mu bantu abo mwe mwali be mmanyi bulungi nnyo n'abeebuuzaako ku nsonga ezigenda mu Congo bambuulire ki kye balowooza n'engeri ki gye bagenda okukuba ebyobugagga byabwe singa abaawo ekintu kyonna ekituukawo. Bano nno abooluganda bako n'ab'emikwano abakyaliwo n'abo baavaawo bamugamba ekintu kimu nti tulina kusigala ku mulamwa ogw'okukozesa kituyisa obuliisamaanyi okuba nti tusobola okuyimirirawo ne bwe tunadda ku mazima tetulina kye tugenda kukola kubanga ffe already tulinga abafu era ne beekubamukko akaamaawo n'okutuuka okwebuuza singa omusajja ono muzeyizedde ensi yaleeta avaawo kyekiddako kyekibuzo ekibasuza ku mutwe ng'omwenge nga tebamanyi kikigenda kuddako singa muzeyizedde ensi yaleeta tamanyi kinaye kigenda kuddako olw'ensonga bwennyini gwe basibiddeko olukoba olw'ensonga nti balina obutakwatagana mu bukulembeze bwe baagala babeerewo. Ekisooka nti bonna ensi ekimanyi tebaasoma era tebalina muntu gwe basobola kusimbawo y'ensonga lwaki batandise okuyita ku mitimbagano egy'enjawulo nga batiisatiisa bannansi abaagala enkyukakyuka nga batandise okuteekayo abantu baabwe okutiisatiisa abantu baabwe okwogera ku mitimbagano egy'enjawulo nga Uganda bweri ennungi bewoomera abantu naye nga bambi bano abatetubanenya olw'ensonga amaaso ge balina maggale ye bw'anywa kawalagike n'anywa n'omusokoto n'alowooza nti ensi bw'agira bweri ensi erina ebirala ebitambula nga baga nti ensi bw'omugiraba si bw'etambula erina ebintu ebirala ebigitambuliramu. So naawo wenga okukuma ne information eyo ngende ku information endala era kati mukwata papa n'ekkalaamu njala mutagingire abanyarwanda bonna abajja mu Bulange njala mutangire Charles Peter Mayiga njala mutagingire abantu b'Ekibuye Salama Munyonyo Makindye Katwe njala mbatagingire bulungi nnyo n'okwetoola olubiri pakanja ka Kabaka njala mutagingire abanyarwanda abajja omwo mu Bulange Mmengo kujja okusaba ettaka. Kwate ekkalaamu kwate empandiiso kwate ekitabo owandiika information eno bulungi nnyo wasanya kalo ne babbi bannamwe baagala ku vidiyo eno kamala okunywa olwendo lw'amazzi tutandike vidiyo kati etandise. Wali mbadde nnyumya mbonyumya kati akatambi katandise manyi yose eri kuno kwoli kiba habro tabasula mtano waka ekizimanyi kuno kwoli ne basajja bo bwe muli ntandise bwete mu njogere nyangu bannayuganda njagala mbajje mu kintu kye bayita diversion mu kibeere mu kitegere bulungi nnyo okuva n'olwaliro bujingo tambalira data mu bujingo diversion n'embaga ye singa nkusanga ng'oli mukwano gwe ku Facebook ng'opostinze ekintu ekikwatagana bujingo ngenda ku blockinga era ko deleting. Singa nkusa ku Facebook ng'opostinze ekintu ekiri eyali mu Kamozaata ngenda ku blockinga ku deleting. Singa nkusanga ng'oli mu kintu kyonna ekiri mu simanyo naani simanyi bano abavudde mu diaspora abantu ba NRM bonna ng'osimaye sinimentaleza ngenda ku blockinga. Diversion is muzimalirako data muzimalirako obudde nga waliwo issues enkulu ezeetaagisa eggwanga. Ensonga ya ono Pastor Bunyongo diversion tekyali issue. Mukyala Muzaata takyali issue eyo diversion. Bano simena vudde Bulaya kujja kulya nsimbi mu Uganda, that is diversion tembakwata mubaleke muve ku diversion mukwate ku nsonga ezirike mu ggumba muve mu diversion zisuse. Abaana bana Uganda bafa nga bamulooza nti muli mukula ebintu bituufu nga tesi muli mukula ebintu bituufu ngenze maaso. Yoseri tabasula mutano wakalekezi njagala oveeyo obulire eggwanga mu meeting gye mwabaddemu ennaku 2 mabega ne famire yo mwazzemu ne muteesa nga mugenda kuleeta bbiiru endala ate zino bbiiru nzibagamba ne zituukawo nabagamba bagenda kuleeta bbiiru eya Maryland ne ya Beiro bagijjewo n'ekibagamba kikyo kitambula simembo agenda tambula nga yebuuza ku bantu kyabatakulonda ekya Beiro kyo nakugamba Museveni totawaana Beiro etteeka ddyo nabagamba nabajja mu parliament mutegana temuli discussing nga kumulire kali signing
kubanga bagad bobogo banga musajja muno olekanga mu embirezi nakuzza bailo temutega nambo simu consultation no kera ku macho gambe nti nze bailo mu Uganda njijewo period nkyagala na nnyo kiyite kubanga obogo bamusajja muno olekanga mu embirezi nakuzza seruka bamayute bakwata kuliriye yasinga okuwoloma mukuru temutega nawo gwena kola consultation Nature Mailoland, don't waste your time and your money. Mugenda kola concentrate on Mailoland. Mailoland is a Buganda issue and Baganda's life, not Ugandans. This is to remind you. Mailoland, bulambwa Baganda, ati nsonga za Buganda tezikwatako. Twakugamba nti Mailoland obe kunyira zizi yose tutabasema tewali ya kuandikira application kujja mu Buganda. Yose litibahuro tobase mutawala Kalekezi. Mailoland issue, nobody invited you to come in Buganda. Nobody. So if you find it difficult to stay in the area where there is Mailoland, please vacate and go back to Rwanda, where you belong. For us, we can control ourselves as we've been doing all along. We've been staying with our fellow Ugandans in Uganda. No grudges, no land grabbing, no land evictions. Until you, with your fellow Banyarwanda, who came to invade and destroy Uganda, who started all these things, land eviction, land grabbing, and each and every atrocities you've done in Uganda. As you speak right now, don't waste even a single coin that you are going to do consultation asking Ugandans about Mailoland. Don't waste your time. Mailoland is Uganda issue. For us, we are not interested in your nonsense. Please, don't waste your time. Even on a bail consultation, please just put it in place. Don't waste your time. Don't make it a discussion in a parliament. Just wake up early in the morning, say that in Uganda there is no more bail. Because we know anytime you are going, we shall arrest each and everybody who has been serving in your government. Is going to be taken to the prisons, no bail, because it's you who left that law behind. Hope you know. Each law you put in place, we are going to use it against you who implemented it. Hope I'm loud and clear. So don't waste your time. Bail jitekewo totutisa tisa. Mailoland totegana. Tobuza bana Uganda kubanga Mailoland ya Baganda. Bubanga Mailoland ekunyira zizi mukuru kwato bukuntabo nebitega byo namayimba gali mu State House. Otambule bulungi ogende. And this is to remind you, mwalese biru endera je mwagala okuleta. Kirimba demba jukiza bujukiza kembe kine baganda bagenda kuleta echa Mailoland ba discussing ko ne cha bero. Kati muge cha bero tafigana. Bero kera ku macho jitekewo kubanga obogo bamusajja muno lekanga mwezi nakuzza. Kati gwe jogende jo tugobeda bo tunatuke tujja kuzza bogo tujja okussa munda nga teri bero ojja kiwulya buza kayihula jja kubulya abateka yeretirawo kigabadega mukola. Kati kyemba nkimazi sigena kumalira ko budde mukulu. Nyenze ku kirala. Bwe mwatudde bwe mwatudde olwokumati muliza musingo okutayira nemuleta bill eno era wana Uganda jara babu ya bill ogenda kujja bagiyita death and funeral bill okufa bill oba ekiteeso ekyokufa n'okuziika abantu ababafudde. Nkiddamu bana abasajja n'abakazi abatudde mu bukulembeze obutali bwabwe bagenda kuleeta bill gye bayita death and funeral bill. Je tuyita ekiteeso ekyokufa n'okuziika ababafudde. Ekiteeso kino kirimu biki? Ekiteeso kino ekya death and funeral bill kyaleeteddwa era kyaleeteddwa ne bakiteesaako mu State House nga kino kigenda tuzzayo ku nkola gye nabagambye ku Sunday nti abantu abali mu diaspora mwenayo mufa babaziika mu cemeteries. Cemeteries ne wabeera emyaka nga 16 omulambo gwe baguddamu ne bagucyankala ne bateekamu omulambo gw'omuntu omulala. Museveni kyagala okuleeta mu kino baagala kutandikawo nti tewali muntu akkirizibwa kuziika muntu we ku kijja kyewaabwe olina kumala kufuna lukusa okuva mu gavumenti ya wakati oba okusasulira omusolo oba something like that. Ekirala baagala kuleetawo etteeka mu kawaayiro akamu galisoma nti gavumenti erina obuyinza ku muntu yenna baafudde wajja agenda okuziikibwa era alina kuziikibwa mu cemetery eza gavumenti
Naye ng'omuntu ono bw'aba bamala okufa bagenda mukola ki? Bagenda kuleetawo, bagenda kuteekawo kampuni zaabwe nga zino ze zookya emirambo gy'abantu ne gifuuka evvu, ne bakuwa evvuulyo n'ogenda luzika mu sementro kye bagezaako okukola. Na kino baagala kifunamu nsimbi. Bwe muwuliranga mujjaga nti ndalyogerera kuba nti bwe mbyogera mbabiteeka ebibabisuula mu kasengejja. Kati mukulu yagenda okubanga yamanyi muwendo ki gwagenda okukyajinga gwa kagubirwa agenda genda kuzika ku kijja kyewaffe. Yamanyi sere bakazi bagenda okukyajinga mu cemetery n'okwokya abantu abafudde okuba nti ettaka baagala kubanga balikolerako ebintu byabwe tebaagala bintu bigende mu maaso. Death and funeral bill eyo naye ejja mu family meeting gye baateesezza kujja nga bagenda gijjawo era bo bakole kye baagala. Kati ntuuse ku kintu ekyokulya n'okkomba essowaani. Ntandise bwenti. Munnango lwatuuka nga buluganda otulabira ng'abasajja n'abakazi kino ngenda kyogera kankibagambe mu Luganda mukiwulire nkidde mu Luzungu. Tulina obuzibu nti these people abantu bana bali abatwala obuyinza balina cow mentality mu bwongo bwabwe. Tebalowooza ng'abantu abe balowooza olw'okuba nti batudde ku bantu ababakoowedda. Ekisookera ddala bwe mbanga nasomako akatono nga ne ssemateeka mu manyi ssemateeka tugamba bwati nti buli muntu yenna asangibwa mu ggwanga Uganda abeera munnayuganda. Ssemateeka bw'ati bw'asoma. Tetulinaawo ggwanga ddala lijja mu ggwanga ddala ne lisaba obuyinza bulala. Eggwanga babeera munnayuganda. Kyova nti bonna passport ze tufuna ziriko Ugandan nationality oba national. Nze kennyini ndi Muganda naye nga ndi munnayuganda nakabala oba ndi munnayuganda kasanga oba kaswa kuba bakadde be banzaalira. Kati kino kye bajja babagamba nti tribalism oba ndi tribal ndi what? No, let nobody receive it oba akulimba. Let nobody receive it oba akulimba. Ekitwawuza emitwe kwe kutegeera. Ekitwawuza mbuwangwa nene kwe kutwawula nti ono musoga ono Muganda oli Mutoro ono Munyalwa ono musoga ono Murundi kye kitwawuza tukiwawuza ono buwanga bwe nennono Muganda oli Mutoro kye kituyisa. Okitegeera kye kituyisa. Kati bwe njogera nti njogedde ekigambo Munyarwanda olina gana ndi tribal, then this is a weapon, a defensive mechanism which was created by Joseph the son of Kyakoze to defend their arrogance. That even if you come out and you talk about Banyarwanda, they will say that whoever is talking about that is tribalistic. Nowhere. That is their defensive mechanism. Era mwalabe mu kavideo abasajja bazimbulanga bagambye nayita Katikkiro mubati sosola. Baba sosola. Osobola okgenda mu Rwanda ne weyita Omuganda n'osaba ettaka mu Rwanda. Osobola okgenda mu Rwanda n'ofuna passport yalo na uli Munnayuganda. There is no way. Mulemye okumanya nti musetulinze mu nsi. Mulina national identification za Uganda, muli Bannayuganda. Mulina passport za Uganda, muli Bannayuganda. Teri ggwanga lye bayita ly'Abanyarwanda mu Uganda. One. Buli tribe ebeerako ensibuko obuvono obuddo weeyina okubanga weebeesinze. Nababuuza Abanyarwanda mubeesinga mu kitundu kya Uganda tekiriiwo. Muli Bannayuganda ng'abala nkiddamu buli aŋŋamba nti njogedde ku ggwanga ly'Abanyarwanda mumba ndi tribalistic. Nowhere. This is the reality. Museveni and his groups, they created their defensive mechanism. Whenever you talk about their infiltrators, the Banyarwanda, he comes outside that those are they are tribalistic. I'm not tribalistic. I'm telling you the fact. The fact is, ekitwawuza emitono buwangwa is to describe Jovantinze ndi musoga. Mama, eriya Abanyarwanda bangi nnyo abajja mu Uganda omuyaka egyedda batudde bulungi tebalina kuzibu era baagala Uganda era tosobola mugambi kubanga n'amanya balina ga Kiganda balina ga Kisoga balina ga mmwe akabinja akatono ke twogerako akababbi. Get me right. Soogera ku Banyarwanda bonna kubanga eriya Abanyarwanda abalungi more than we. But there is a group of infinite traitors, the pirates who came to destroy our country. Benjogerako. So whoever feel offended about my mentioning, please, I can't even apologize to you. Just get to know that I'm talking about the pirates. And their leader is Joseph the son of Kyakoze. So if you are not in that group of infinite traitors, don't blame me and don't cause any commotion. Stay where you are because you are Ugandan. You hold a Ugandan national ID. You hold a Ugandan passport. So
they say of tribalism or tribalistic, it is a defensive mechanism of those infiltrators, including Joseph Tabasura, the son of Kyakoze. Whenever we say that he's killing our people, that he said that those people are tribalistic. The same people who came in Bulange and claiming to be that they own land in Uganda, or they were given land to Uganda. In their closing statement, they say that the Baganda outside there, they discriminate us. Hope everyone saw that and watched that video. Kino kyembagamba. Museveni ne banne okugamba mbu tubasosola. Bakikozesa kwekuuma kubanga bwe basosola omusoga tebalina kye bagamba bo basosola. Bwe basosola omulugwala tebagamba bo basosola. Basosola abanyankole origino tebaboogerako. Bwe basosola omunyo teri aboogerako, mu magye teri aboogerako. Naye gwe bw'oboogerako nti gundi Munyarwanda nga batandika. Batusosola. Mbona kuba tuli Banyarwanda baani abali mu gavumenti. Njagala ombulira on record gwanga ki mu Uganda eryali lisinze okutta abantu abangi. Gwanga ki mu Uganda eryali lisinze okutta abantu abangi. Ekyo mwakikozesanga kyakulwanyisa kwekwekamu. Mujjukire njagala bagamba waliwo akasolo ke bayita olugave. Olugave bw'olukoonako lwezinga ne lufuuka omupiira ne lujja ebigaragamba. Kati n'abaana bambi kye baakola bw'oyogera ku Banyarwanda bano nga bagamba tusosola ani akusosola. Bo constitution ega bobanga wazaliwa mu Uganda era okulidde mu Uganda oli munna Uganda passport joina erike gwanga Uganda teriko Rwanda nchiddamu endaga muntu zona zemwe zirike gwanga Uganda tekuliko Rwanda tosobola kubanga oganti oli munna Rwanda nga atoli mwiraga enda passport ya Uganda tekikola makulu. It is useless. So stop fooling people because we know you created that defensive mechanism that we are tribalistic. We are not tribalistic. Because there are so many groups of indigenous Ugandans who have been discriminated by the regime, both in public service and in private sectors. Because you've occupied each and everything. To the extent you've started the mass killing and the elimination of indigenous Ugandans. So now you are saying that that is just a defensive mechanism which was created by those people to pretend that we are discriminating. Nobody is discriminating you. Because you feel the pain, you feel the truth, we are telling you that you are killing us. Ekyo mwakireka kyekwaso, mwanki bayite byekwaso. Buli twogera nti guliba sebo. Baani abatta Bannayuganda Munyarwanda. Bwe tumwogerako mu busimbe batusosola, tewali gwe batusosola. Kino kiddamu oba oli Musoga, oba oli Munyankole, oba oli Mukingo, oli Munnayuganda. Beera wooli kubanga kyekyo kyoli. Bana batuyingiramu. Era nababuuziza nti ani akyogerako nti waki batta batwali akyogera kati ngenze ntandise bwenti. Munnange badde tulibuusa nga luleeta abasajja bano abayita Abanyarwanda nga bajja Mengo eri Munyarwanda munnaabwe Charles Peter Mayiga nga bamunnyonnyola nti bo bazze kukyala mu Bulambu bwa Kabaka basabe ettaka lyabwe eryabaweebwa era ne boogera nani yalibawa era nani alina okulifuna. Nenzija ku Sande mu Bulange Mengo ne mbagamba nti ekituufu kiri ne mbabulya history w'ebintu ebyo byonna ne mbateerawo ne mbabuuza mulangira ki eyazze okusaba ettaka eryo nga taliiko. Kino ekintu bakiyita mulina ekintu kyemutamanyi. Museveni alina ekintu kyakola. It's a premeditated bakiyita kugamba ajja n'asuula ejjinja mu kisaka alabe ki ekifaamu. So whatever thing you see in the media concerned about those people, it's just premeditated. Bakuteekerawo ekintu bakikuteerawo gonna kinoga kino kize nenga they mean it bakitegeeza. Kati ntandise bwenti. Munnange mu meeting ey'abasajja abajja bazze bakimanyi bulungi nnyo nga batumiddwa Yoseti Bahabura tabasoma mutano wa Karekezi okujja okukola ekintu ekyo mu Bulange Mengo ke kamanyiro ke nabagambye. Kino bakiteesaako mu meeting nga bayina ensonga lwaki bakuba ejjinja mu kisaka okumanya kye kinaafa mu kisaka era ekisaka bakiwulidde kye kitegeeza. Njagala kugamba abantu bano bengenda okusoma wano wammanga n'ebintu bengenda obbasomera tasaagala muntu akaaba muntegeere bulungi nnyo.
buli kintu ekijja mu Uganda bakiteekawo nga kikwata ku gavumenti ya Yoseri etaliwo mufu baba kitegeeza nga gye kiri kino bazanya kizannyo abasajja bano okujja mu Bulaaya gwadde muzannyo okubategeeza tulina ekintu kye tuzimba bwana kye tuzimba rode nga bwe kiri kye kiruwa baade bakasuka ejinja mu Kisaka nga Museveni yabatumye ne meeting yatuula nga bagenda okukola ekintu kino nga ne Mayiga Kenyini akimanyiiko ebyebuzabuza nga Afukana musimanyi nadde simanyiiko ngenda kutegeeza mukama wange no Mayiga knows each and everything and he knew that those people are going to come and he knew exactly the statements were going to be made in that meeting he knew exactly kubanga oli mukama wa Yesu tawasantano wakalekezi bazise nga bagala bategeeza nti ettaka ly'ekibuye kati kamba somero mugenda kutya ettaka ly'ekibuye Katwe Busaabala wonna okutuuka Kayanja ka Kabaka wonna balitwala dda ebyapa byafuluma dda guess what ani assigninga ku byapa bagenda ditwala ddi lwaki badde bwocha era biki ebigenda maaso ku ttaka eryo omuli kisenda abantu ku ttaka eryo temwebuuza lwaki kubanga balina mission ey'okujja olubiri lwa Kabaka bubasuka ne batwala kigira bamwe utwala yenna genda n'ebitundu ebimwetoolodde kiba kitegeeza bagenda kukola business zaabwe ne empire nga bazeetoolooza okuva ekibuye n'okuyingiza ebintu ne bana bakoze eki balugyewo that is their main target kwabadde kuba jinja mu Kisaka kubalaga nti balina kye bategese ntandise bwenti njagala Yoseri tabasoma tanu wakalekeze ku video kuno kwoli owakane nti abantu bano sigwa basindise Yoseri tibahabulwa lutabayisirwa mutabani wa Kalekezi insi ya leta muzeyizedde ensanga bisibe njagala wakani nti abantu bano sigwa basindise Mengo nga ne Mayiga akimanyiiko mu nsonga egenda bewunyise bajjeko n'ebiwawa ku matu obe bajjeko amatu gano obe bajjeko enviiri yino wano wammanga mu bukulembeze bwa Sir Edward Muteesa oba Ssekabaka Edward Muteesa bwe yalinga tannakisa mukono batanda wangangusibwa Katikkiro eyasembayo okuba mu bukulembeze obwo yali Owekitiibwa Josh Mayanja Ankanji nkiddamu Ssekabaka Edward Muteesa bwe yalinga tannafa oba akukisa mukono oba okuseerera Katikkiro eyali mu bukulembeze obwo era yakuuma ddamula mpaka nga bazza obukulembeze bwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi mu 1993 eyali Katikkiro era alina bintu ebyo naye yali Owekitiibwa Josh Mayanja Ankanji mumpulidde bulungi saagala muntu abula awo njagala bategeezaawo bulungi kibona nage mukwata olupapula n'ekkalaamu Owekitiibwa Josh Mayanja Ankanji omusajja ow'ennono okulembeza ebyobufuzi amanyi ebyafaayo Mukama yamuwummuza mirembe era yafa naye kiki ekiriwo ku Mayanja Ankanji wuliriza nnyo ebitundu bino wammanga ngenda bibasomera mutegeere nti bana abasajja akamanyiro kabasusse batandise okukwata batalina kukwata abanyalonde kyabategeeza kwade kusula jinja mu Kisaka okubategeeza nti bo ettaka lino lyonna lyengenda basomera balina ebyapa naye ng'ekisinga okusesa ebyapa byonna bibalina byengenda basomera mu bitundu bino wammanga ebyapa babirina mu ngalo nga bigambibwa abakigambibwa ati ebyapa bino byasayiningibwa omugenzi Josh Mayanja Ankanji yaleka abisayinizi naye ng'emikono gino gyonna mijingirire Josh Mayanja Ankanji gwe mmanyi obulungi tasobola kukola kintu kino olw'okuba nti ebiwandiiko oba mu archive mu tterekero ly'ebiwandiiko babeerayo n'abasajja basobola okujingirira emikono gye basobola okwagala okuteeka ku byapa na kino kye baakoze baanonyeza omukono gw'omugenzi Josh Mayanja Ankanji ne baguteeka ku byapa bino wammanga byengendo basomera byonna nga byafulumye dda Abanyarwanda bano babirina okujja Emmengo Mbulanga Emmengo bazze kukuba Jjinja mu Kisaka kuli ebiki bimwogera entandise bwenti ettaka okutudde Makindye Barracks ekyapa abasajja benyini abazze babirina ekyapa okutudde Makindye Barracks eyo muli military ekyapa kyonna bakirina Abanyarwanda babazze era Museveni nakyakirina ekyapa okuli ekitundu kye bayita Kayemba Road okutuukira ddala ku ttawo lya wansi ekatwe ettaka eryo lyonna bino bye mbagamba bwino waali kubanga ebyapa bayina biriko omukono gw'omugenzi Josh Mayanja Ankanji naye nga mujingirire mbabuulira okuva ku Kayemba Road okukkirira n'okimba ku ttawo lya wansi ly'ekatwe eryo n'ettaka n'ebyapa biri weebiri baabikuba dda nyenze maaso akatale k'ekatwe ekyapa ekyo nakyo kiri mu mikono gya Yoseri Tamusira wa Kalekezi naye nga ekifotokopi yaabo bano Abanyarwanda bazze bagirina
tugenze kukuba libata Katwe Road ku nkulungo y'ekibuye yonna ebyapa byonna biva wonna byonna babirina mukono kuliko gwo omugenzi Joash Mayanja Nkanzi kuliko akatale k'ekibuye kuliko ekyapa eky'omumbaawo zone kuliko ekyapa ekiyita mu luguudo lwa train okweyongerayo ku Butaala mpaka lw'onootuuka e Nalukolongo owali ekkanikiro lya train n'okimba n'oddaawo n'olega ku Papa Po weetolola akayanja eyo yonna zone ebyapa babirina biri manya gaani manya gaba abantu tugenze Kavule Salama Road Busabala Road wano wenzikiride n'engenda ku Moland Po ne tugenda ku kalenda e Makindye omuli Waswa zone Barracks zone Mubaraka zone Nabisalu zone Kerezia zone ebyapa byonna birina nga biri manya ag'Abanyarwanda abo nenga Yoseri Kyakoze era nga eyasayininga ebyapa bino ye mugenzi Joash Mayanja Nkanji bano okujja okugamba nti bazze kusaba ttaka lyabwe kyabadde kukuba jjinja mu Kisaka already ng'ekiri emabega bakimanyi bulungi nnyo ettaka eryo nabalyetagako bulungi nnyo kati kino kyekinziza nti bulina mukola programu yombi muli mbulange nga muloza asika binyomo kino kikuwa ekifaananyi nti olubiri lino balwetaaga nnyo okuba nti bwe balujjawo ettaka lyenjogeddeko lyonna beetola bwetolozibwa ati nga bakuba ekintu ekyo nga bwokiraba kati kankikunyonyole bulungi nnyo olubiri nga lula ku sayidi y'omundebe n'ekibuye kati tutwale goloza lwaki ettaka lya Kayanja lyonna lyatulibwa n'abatuuze abaaliko bannanswanga ne babasendawo bonna ani yabasendawo ezo zonna ze tuyite enteekateeka ze mutalaba baagala kuba ekitundu ekyo kyonna kati bakuba akayanja ettaka balijja erisinga obungi bayite ku Papa Po bagweri wansi train gye Nalukolongo ekyo n'ekitundu bakikube bayite ku train wansi eyo bayingire Katwe batwalireko ne Kisenyi bakube badde Makindye bati bonna beetooloyo kati tunuli ekibangi ettaka eryo lyonna nga balizinzeeko wamu batutte n'olubiri lwa Kabaka Emmengo nabo balusaanyizaawo era nga munnange bye twogera tebiriiyo mbasomedde buli kimu nga bwe kiri ebyapa ani yabikola kati munnange nze byange mbyogera misana ng'omusezi agula essiyani tegenda kulira ku bantu bange bimala ebituukawo bwe mulya mu bitundu by'emmenye ng'eriyo enkaana z'ettaka basenda abantu ku ttaka temunnenya nti saabagamba ebyange mbyogedde kambaddiremu abakatuuka muwulire ebyapa bino gye biri era Mayiga ekintu kino yadde akimanyi kati wano wensooka nenzirayoko emabega wabadde ati simba waakati tuddeyokko mbavugeko rivansi katono nga bwe bagambye nti Katikkiro eyasembayo mu mulembe gwa Sir Edward Muteesa owa Ssekabaka Edward Muteesa yawummula eyasembayo kubeera Katikkiro yali Joash Mayanja Nkanji Ssaabasajja Kabaka Muteesa bw'awummula Mayanja Nkanji n'asigaza obuvunaanyizibwa bw'okulabirira ddamula ya Buganda n'okulabirira abambejja n'abalangirira Ssekabaka Muteesa be yalekawo okutuuka lwasumukamu ne beenyigira mu ntalo ezaaliwo ez'okujja ku gavumenti ezaaliko Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi n'afuuka Kabaka ku lwa Joash Mayanja Nkanji teri munyalwala yabanja ttaka Katikkiro yasooka eyasembayo teri yabanja ttaka ne tujja kuwa ekitiibwa Mulwanyammuli Ssemwogerere n'afuga bulungi nnyo Buganda n'embaga n'agitegeka teri muntu yajja kubanja ki ttaka ne wajja ow'ekitiibwa bulungi ennyo Ddaani Muliika n'antaluma mu bigambo n'antasolako kigambo bwakira bwakyogera oba kikunuguna ne kikutta nga ajja kyogera tewali muntu yenna yazze kusaba ttaka nga Muliika waali ne wajja musajja wa Kabaka Jebbi Walusimbi n'afuga bulungi nnyo teri yamubanja ku ttaka tuzze ku nsowole eyawasanya Kalo Charles Peter Mayiga munyalonda munnaabwe
azanye emizannyo ne government ne bajja mbugo basabe ettaka. Can you imagine? Really? What a coincidence. I'm just asking. Of all the Prime Minister of Uganda, nobody came out claiming for that land until the usual suspect was Sanyakalu Charles Peter Mayiga, Mr. Araje. He's in the office and his tribesmen came in Mengo claiming for their land. What about the previous Prime Ministers? Nobody came out claiming for that land. So, what a coincidence. Really? Do you think we are fools? We know the history, and people who know the history are still there. They know exactly what is taking place in Uganda and Uganda in general. Charles Peter Mayiga, with your boss, your city, be very careful when you are talking about the issues of land. In Uganda, go slow. We've seen so many people want to destroy Uganda. They ended up in coffin. The same applies to you. Uganda is there. Nobody's going to destroy Uganda. Hope you get this and you understand it. All your plans you have against Uganda and Uganda won't succeed. Because we are blessed. You've tried to squeeze us in so many aspects, but we are still alive and kicking. There are so many previous leaders in Uganda who tried to destroy Uganda, but they ended up in coffins. The same applies to you, because your days are numbered. I'm telling you. You tried me so many times to kill me, but God is still with me and still on my side. I'm telling you. Baganda and other tribes in Uganda are not a joking subjects. You came with nothing, you leave this country with nothing. You came with nothing, you leave Uganda with nothing. But you are creating more troubles for your family and your grandkids. They will be hated and they will be discriminated to the extent, even if they will go in diaspora, they will be haunted. Go slow. This world is not my home. And it's not your home. We are just bypassers. We are just bypassers. Anytime, anywhere, you can leave this world. Anytime, anywhere, I can leave this world. But there are some people who will come after we. So people, but man, go slow. Don't joke with human beings and don't joke with God. You've played a lot of games against the humanity, but your time, your days are numbered, I'm telling you. Go slow. Charles Peter Mayiga Wasanyakalu, the so-called Prime Minister of Uganda. Hope you're watching this video. Of all previous Prime Ministers of Uganda, nobody came out claiming for that land until you, the usual suspect, came in the office. Your fellow tribemates, they came claiming for land in Chibuye. But the hidden agenda have already exposed you with your boss, with your hidden agenda. You can't destroy Uganda. You can't destroy Uganda. You can't. Ebyange went to byogera nembabulira n'olowooza omusajja ono byatugamba naye era mmaliriza mbagambye ebintu nga mulina obiwulira. Alright. Mbabuulidde ku Ssekabaka Muteesa Katikkiro kye yasembayo nembabulira bakatikkiro bonna bazze babeerawo tewali yali azze kusaba ttaka until usual suspect oba gwe tuyita omuntu gwe twekengera okuba nti si Muganda munnaffe nga naye mugwira watulidde mu ntebe okuba nti bano abantu bajja mbabuulidde ekigendera kyabwe nakyo ekiri mabegawo ekintu kino y'ensonga lwaki bakola ebintu ebyo okuba nti baagala kusaanya Buganda n'okusaanyawo ettaka lya Buganda n'oditwala. Kati abantu bali mu bitundu by'emmenye bambi mubeere beegendereza nnyo kambatiremu ebitundu bino wammanga mbiwulire bano abanyalanda ekyabaleese naye nga ekyabaleese bennyini ettaka balima ebyapa babirina byonna nga biri well documented naye ng'omugenzi mu Joshua Mayanja Nkanji yabisayininga naye ng'ate bambi babuulidde emikono migingirire muwulire amataka gano wammanga
bana abanyalonda bazze kuba jinja mu kisaka nenga map baji kubadda ebyapa babirina ono azze just tubuzabuza nga afukana aba busibimanyi ebitundu bino mwegendereza Makindi e Barracks ne Makindi yonna Kayemba Road okutuukira ddala ku tawo ya wansi Katwe market Katwe roundabout ne katale kekibuye ne roundabout ekibuye ne takeri lyawo akatale kekibuye Mbaawo zone train line yonna okutuukira ddala na Lukolonge ettaka eryo nalyo mulimanyi bulungi nyeri lyawo Kavule Salama Road Usabala Road ne mu junction eyambuka emakindye ku kalenda awo wonna lyonna ettaka lyawo lyonna mbabuulira bwe muwulira mutandika okubatandisa obbaza oganya gundi yaze n'ekyapa tembuuza Murandi Po kalenda Waswa zone Barracks zone Mubaraka zone Nabisalu zone Kerezia zone mwenna bwe muwulira nti amataka gamuwulira bazobbaza oganya nti balina ebyapa temugamba nti sabagamba buli kimu kibagambye ekirungi kyange mbatwala nembazaako mu byafaayo nembaza mbiriwo nembabulira ebitaali obutamanya nembabulira mutegere ebintu bino kati gwatwala obudde okulira vidiyo zino njagala zitwala ni kintu kikulu nnyo kubanga teri ajja bigamba mu Uganda teri ajja bigamba ensi yatuuka abantu baggwamu obusente ettaka Museveni yopankirako liriko bannyini lyo kubanga ettaka erimu lya bulombolombo nanono ettaka lya bafamilies ezimu kati gwe nabona nakugambe ettaka teririna mipiira terisobola kuvaawo gwe ne bona olitwala n'omenya abantu bonna noba ettaka tolina gy'ogenda dditwala ekizibu kye mulina kaumentalite muloleza kumpi nnyo nga toothpick bw'okwata toothpick kyogikozesa giteeka mu kamwa kujjamu nnyama ekulaliddemu bakantu konna gyendowooza yammwe nnyimpi nnyo bweti temufokasinga ne kamera eya 0.25 bagite bate 2.5 megapixel ebasinga okulabira ebintu ewala ku zooming ebintu mbirabirano bribe killing destroy and eliminate mwene mufuna kyemwagala you can't focus kubanga buli kimu manyi muwina muntu otwalitulira abanene emirembe engalo emuntu tina kyegenda kukola tetuli nte eyo defensive mechanism mwakozesa musimanyi babasosola no teri abasosola mulina passport za Uganda mulina amataka mutu nena akatonda ke mwagala buli kimu kitubbaleko mu kitwale kubanga jenizeja mwaje mukola okuvewa mmwe that cow mentality in fact buli muntu kyemugenda okukola nekimusuubira okukola tukimanya mangu nnyo kyemumanyi kintu kimu temwagala bintu bya mirembe kyovula mutta muwa abantu obutwa musenda abantu ku mataka kubanga temwagala kintu kiri akikyo Buganda ettaka lya lyonna liri well gazetted mu ndagaano y'Olukumi n'ebyapa weebiri nga n'ebyapa bino biri mu lubiri lwa Queen y'Obungereza gyebiri gwe bino ne munokola fojjale wa mirundi emeka ettaka terina mipiira nja kujja otwala ettaka lya ku Morandi Puwa jjajja wange ojja dditwala otekewo fojjale wonsange waako eri njituulemu ebyapa mbiri n'oligino ntula ku baluko nenywere tontomera wange n'ekifi ky'enkoko ndatte nga mugenze kubanga mulina obudde butono nnyo muzimbe butwale ettaka lya Morandi Puwa lirogolutwala mpaka ku shere waggulu ettaka lya bujjajja bwange ate liriko ennono n'obuwangwa otwale ekibuye yonna Busaabala Makindi ettaka liriko bannyini lyo balina ebyapa oligino gyebiri ekyo nabagamba nti kwekunabale kwesiga ebizigo nga tonaaba ojja kusigala ng'owunya era abantu bajja kutegeera nti owunya mwendowooza yammwe ntono nnyo cow mentality is your problem. That's why you hold a stick and you hold a gun. You don't differentiate between a stick and the gun. Because that is the system used to. That's the system they used to.
Omuntu omuno bina yapa chikumi for what use? The end of the day you are going to die, you are going to leave each and everything behind. Ebibbe tebyala ate Bibbuli etugamba nti bw'olimala okunyaga naawe oli umuza byonyaze bagenda kudamba kunyage. Bibbuli egamba bw'olimala okunyaga naawe kennyini bagenda kunyaga byonyaze babitwale. N'olw'ensonga eyo fundikira akatambi kano olwaleero nja kudda ku lunaku z'omwenda sasa mumu nja kubeera kusabbiza ekiro mbabuulire ebiddako naye mukama 13 mpeera kano ke kaloozo akasigalayo akasembayo ke kubajjukiza obwongo njala bazo okusa ngenda gakola akantu akasembayo mu program ke bayita okubaza okusa obwongo mbaya akantu akatono ke bagamba muzukko obwongo onozukko obwongo butya bulijjo mbagamba nti oyinza okukola ekintu okulumya omuntu n'onzikanga oyambe muyambe ekkiriza oba oyinza okukola ekintu ku lw'okwagala n'obaako abalaba olumya bannayuganda muzukko obwongo abasajja bano baagala nnyo okufuna ensimbi ze batakoleredde essaawa zino baalema okusooka okumanya mbu bannasayansi ba Uganda baayita bannasayansi basooka okusooka njagala osooka webuzeemu ebintu bino wammanga byengendo nga nfundikira vidiyo ekisooka Uganda ng'ensi eyina buli mbeera ya budde yonna esobozesa omuntu okuba nti yeetayambulamu bwa bulijjo omusana gwake enkuba neetonnya tetulina bunnyogovu nti ekirwadde kya lumimamawuggwe tekisobola tuyisanga zino ensi endala kyekisooka ekyokubiri baalimu okumanya nti bw'obeera ku mutimbagano nebanga oli mukaamugwanya otudde olina essimu yo balaputopu n'otayipinga ekintu ng'okitadde ku Gola Moses w'okiterako n'omuntu ali mu Amerika mu nsokolo agenda kitegeera akimanye kati abakulu bano baggadde eggwanga okumala emyaka 2 ne baggala amasomero abalaba bali bafunye embuto nasembayo okumanya nga gira emitwalo 16 egy'abaana abawala abavudde mu ssomero bafunye embuto abalenzi tubamanya abasomesa bo okudda kijja kuba kizibu kati wano wali busiri waawe munnange baali bagenda baggalya mu Desemba ng'atandika naye bagali banasajja bakulaga okwongeza ennamba z'ekirwadde kino bakiteekewo bazenga bagati tufunye n'ababozi tufunye yabo tufunye ne batakawo na kino ekirwadde ekipya ekyaze ne bakiteeka mu kompyuta kumbe ensi ekola enseeraba munnange be balina kampuni zitwala abaami e Bulaaya okuba ekyeyo muwulira bulungi be balina buli kimu naye mbu bannasayansi abeera ku kompyuta Ministry of Health Smaine State House balangiridde tufunye ekirwadde ennamba bozi tebaziteekayo ensi negamba okay tuziraba munere batululi busa abaana bawira ndowooza babadde nga bameka ne bannansi bagenda otambula nga ensi ya Dubai oba ensi ya UNEnyunyiza zigamba teri muntu yenna ava mu ggwanga lya Uganda n'ensi zibatadde mukuddamu kulinnya nyonyi ng'ejja mu nsi yaabwe ensonga evudde ku kiri kye mbadde mukola update sime tufunye n'ababozi bali ensi zeekengera nnyo ezaagala bizibu byammwe kati baggadde bannansi on average buli muntu alemeddwa okulinnya ennyo olwayo gwe bagobye ekitonya spendize miliyoni 5 kankudde wano miliyoni 5 zirimu ssente mmeka on average buli muntu aganiddwa okulinnya ennyo ogenda mu Dubai wa mu nsi gy'abadde alina okugenda on average aspendize $3,300 sente ze zifudde ennyonyi egaanye tebatwala sente ze mwakikola nga mwe temulina kye mulowooza nti bwe tu updating ebintu bino ebyekisiru ng'ebbalaza mwe ku forest mall zikola kubanga mall zammwe ennyumba z'abagagga zibeeramu after party bizinesi zammwe zikola wabula ez'abanaku ze mwagala mutte kati n'abanaku badde bagenda okweyiya mu butamanya bwammwe mu updating ebintu ku intaneti tufunye nabo nga temanyi mulina effect gye mukola mugikola nga temumanyi kuba mulina kawo mentality mitwe gino temwasoma mwebuzaabuzanga bafuka banaaba mbagambye on average buli muntu bwe baganye okugenda e Dubai bagenda mu nsi gye babaganye afiiriddwa $3,396 on average essaawa zino omuntu okufuna miliyoni y'e Kampala otwala ekyapa kya jjajjawo mu kyalo kiriko acres 10 kuwa miliyoni imagine people bantu bameka bafiiriddwa bizinesi zaabwe omanyi kye bayita dream nga Uganda omuntu emwokyeza n'enviiri zimuvudde ku mutwe ne bamugamba visa yafulumye ofunye working visa n'omulimu ogufunye ogenda kulinnya enkya
mukazi wattu musajja tunakwata akasawo ke ne passport ye nasibala na wakale bagamba naize ngenze tujja kuwuliziganya katugende Allah tukwatireko nakwata akasawo ke ne kasuti kesi nalinye mu twamutola ku kisaawa natulaawo dakika 10 sawa nizuwe bagamba munnange esije badde mulaga bagate musobola banaga tebachasobola kuyinda enyo bazisaza bagenda agera telefandi teri wadde kulifandinga sente zaabo ekyo kiroto ky'omuntu olwezo museko 40%. Video bange bajikwata mune banajikwata muze sisalwa already ngera jja uploadinga ku YouTube. Ekyo mala biseera. Ekirwadde kiri mu kawo mentality mu abasajja mu aba football ku gwanga Uganda muluza mwasoma nti mwasoma. Kyenvudde mbati wandikola ekintu okuloza nti ogenda kulumya omuntu n'omuyamba buyambi owandikola ekintu gwe ngoyagala gwe kikunywe nenga ate nawe kigenda kulwaza mwakoze ekintu kino nga kampuni zamwe zitwala abaana bano kati abaana babandi bali stranded ebiroto bya bimbise economy enfu sente zibataddemu zonna zifudde nenga kiyubira kyakubba sente ensente naziri mu kola na dale ensi zitulanye mu Africa ziri open buli kimu kitambula nemwe mutaddewo ekiri kubanga muri insecure tebeze mutudde mu siyamwe nyini yali magera atudde abalizi mu kwasi ebintu bimuganye kubanga muri babbi entebe mutudde mu siyamwe bimukola tebiri organized n'ekisawe mwakitunda kubanga bye bintu bimwagola kati yako kubadde okubajjukiza kati njagala olwalero na kuzomwe ziri 28 omwezi ogwe 12 omwaka 2020 mugomo bwe lwali lwebitumbi byafaayo mumpulirize nnyo musoma akantu kano bwe lwali lwebitumbi byafaayo Yoseri tibahabulwa lutabayisirwa mutabani wa Kalekezi ensi yaleta nsanga bisibe yasindika obubaka yasindikira obubaka eyali omukulembeze w'eggwanga Jeno Tito Okero Lutwa obubaka buno yabusindika mu 1985 ng'ali mu nsiko era mu nsiko yavanga ne bagenda bateese Kenya kulo kubajjukiza obubaka bwe yasindikira Jeno Tito Okero Lutwa mu 1985 ng'ayingidde ensiko bwali bwe buti yamugamba bwati era bamuyitanga bati bamuyitanga Labour leader Yoweri Museveni omuduumizi w'ekibinja ky'abayeekera Yoweri Kaguta Museveni ku lunaku luno olwali lwennyini kuzomwezi 28 omwezi gwa 12 omwaka 1985 yagamba bwati Labour leader Yoweri Museveni on this day warned the government in Kampala led by General Tito Okero Lutwa to stop operations and extrajudicial killings of Ugandans suspected of opposing its government. Omukulembeze w'abayeekera mu mwaka ngenda kuzomwezi 28 omwezi ogwa December 1985 Museveni nga muyeekera yawandika obubaka buno nga buwandiikira omukulembeze yaliko w'eggwanga eryo General Tito Okero Lutwa n'amugamba nti nze omukulembeze w'abayeekera Yosef Tabasiro mutano wa Kalekezi nkuwandiikidde obubaka buno nga nkulabula olekeraawo okutiisatiisa okutta n'okusiba bannayuganda n'okubatta abatawagira bukulembeze bwo n'agenda mu maaso n'agamba nti Mr. Museveni made the remarks in the statement issued while in Nairobi, Kenya, about weeks after the government and the National Resistance Army NRA rebels signed the Nairobi Peace Code. Magabi bati nti omumpembe asitame mu ntebe y'eggwanga Yosef Tabasiro mutano wa Kalekezi yayogera ebigambo bino ebyamuva mu kamwa ke ng'abiweereza bannamawulire babiteeke mu mpapula z'amawulire yabyogera nga ali mu kibuga Nairobi ekya Kenya gye baali bagenze okufuna okutabagana okwogera ku nsonga ez'emirembe nga ye agamba nti government eri mbuyinza eya Jeno Tito Okero Lutwa etulugunya abantu ne mu kulwana mu kufaana kubali mu biseera ebyo baali government ya Kenya ebateredde meza enetolo kuba batuula basobole okukkaanya ensonga zino ng'era ekibiina kino ekya National Resistance Army ekikulira Yosef Tabasiro mutano wa Kalekezi nga kigenze e Nairobi okusayininga endagaano eno ne tugenda mu maaso. And the peace talks chaired by the
Kenyan President Daniel Arap Toroitich Moi aimed at stopping the fighting between NRA rebels and General Tito Okello government. In the statement, Mr. Museveni said that NRM fighters would attack. Kati kambasomere nchidde mu Uganda mukitegere bulungi. Ennaku z'omwezi 28 lunaku lwennyini olwaleero. Omwezi gwali gwa 12 era lwe lwaleero ekyenjawulo nti kati luli lwali 1985. Eno tuli mu 2 mu gumu tetunnagumalako. Omukulembeze w'ekiwayi ky'abayeekera ekya National Resistance Movement Yoseti Bahabula Tapeso mutano wa Karekezi yasindika obaka obulabula eri government eyali etwala obukulembeze mu Uganda essaawa eyo eyali ekulemberwa omugenzi Tito Okello Lutwa nti alekeraawo okunyigiriza okuteekawo amateeka gatakwatagana okusiba bannayuganda n'okubatta abo abatebawagira government eri mu buyinza eyali ya Tito Okello Lutwa mu biseera ebyo. Ne bagamba nti Yosero Tabasiro mutano wa Karekezi yakola okulabula kuno n'okusindika obubaka buno mu bubaka bwe yasindikira buno yabusindika ali mu kibuga ekikulu ekya Kenya ekya Nairobi gye baali bagenze okwogereziganya mu njogereziganya ey'emirembe wakati wa gavumenti ya Tito Okello Lutwa n'ekibiina ky'abayeekera ekya NRA eno gye baali basayiningira endagaano ey'emirembe. Mu ndagaano eno ey'emirembe yali ekulembeddwamu eyaliko omukulembeze wa Kenya mu biseera ebyo omugenzi kati eyali ayitibwa Daniel Arap Toroitich Moi ng'era ekigendererwa kino kyekyali eky'okuyimiriza okulwana okwali wakati wa gavumenti y'omumpembe omugenzi Tito Okello Lutwa n'ekibiina ky'abayeekera ekyali kikulira Yoseti Tabasiro mutano wa Karekezi mu gavumenti eyaliko ekibinja kino kyali lulwe mu bitundu bya Luweero naye nga jjukira omwami ono enkola gyakola eno muteesa ngeri emabega akola ki aseesaamu. Eno buno bubaka Museveni yabwogera ng'abwogera bw'agamba nti Tito Okello Lutwa bw'ataakuma ebikolwa bino eby'okutuwamba okutta okutulugunya n'obutakkiriza kooti kukkiriza amateeka genda mu maaso ajja kulegerera abayeekera be balumbe bajje ku gavumenti. Kyafundikirawa era kyafundikira abayeekera be eno bateese Nairobi ngeno bw'aseesaamu enkubo bwe zikola ki bwe zigenda maaso okutuusa endagaano bw'ataagiwa kitiibwa nga bw'atawandagano kitiibwa n'amaliriza nga gavumenti ya mukwano gwe agiwambye agijjeeko. Ebigambo bino binajjukirwanga nti ebigambo bigenda maaso mu ggwanga okutta okuwamba obutawa kooti kitiibwa n'okutulugunya n'okubuza bannayuganda bye bimu ebigambo Museveni byamutwala mu nsiko bye bigambo byayogera. Mukama akuwe ekiwummulo eky'emirembe n'ekitangaala kikwakire musajja gwe. Bino byonna by'okoze banno baabikola. Nkiddamu bino byonna by'okoze banno baabikola bewavumanga nti baali bakyamu by'okoledde ddala n'okusinga bo. Bakugamba nti ebyafaayo biddiriŋŋana okuggyako y'atabimanyi yabiwakanya. Otugambira nti history repeats itself. And exactly it's what is taking place in Uganda right now. Museveni ebigambo bino byava mu kamwako mbyobulidde abantu kikyoyagala abantu bakukolera essaawa zino gwe kennyini wabyogera ate ng'okimanyi okuggyako akanyoomonyomo n'akajanja akasumagiza agula akamugwanyi oba eyeyalira nti bw'anaatuuka mbulira n'akola yootya. Mutugamba bannayuganda tuli batiitiizi era tetulina kye tusobola kukola mujja tutta mutumale mpaka nga mufunye kimwagala. Kirungi nnyo okukyogera naye omukyogerera mukimanye nti bannayuganda abantu abasinga emirembe tebaagala kuliwa mu ssaayi bwe munaakifuula nti mukitutte nti kyakuzannyirako obugonvu bw'olujegere gemaanyi gaalwo. Nkiddamu obugonvu bw'olujegere gemaanyi gaalwo gye lukoma okuba olugonvu gemaanyi gaalwo gye lukoma okukaluba eggali tetambula era ekivaamu eyinza okwemeketa amannyo sinakindi enziga neggwerera okukwata olujegere. Mukiro ntegeeza ki nti bw'oba bamusajja munno leka nga mwezi n'akuzza batte likodi weeziri naawe kennyini ekyatwala banno kye kigenda okutwala. Naye mu ngeri etya fe oyinza okuza tugenda kukola kye wakola naye ng'ate ekiyinza okukolebwa kirala nnyo kubanga ebyokukola bingi. Bannayuganda bwe balaakira ne bagamba munnange yakwalula esiridde bajja kusitukiramu naye ng'ate obudde tebuli wala nnyo. Buli ali gy'ali kanula amaaso va ku bantu ababakyusa obwongo va ku bantu abalimbalimba kubanga bino byenjogera tojja bifuna ku TV oba radio. Mukama bakingirize mbagaliza omwaka omupya omulungi. Mukama bankuumire tusinkane kana z'omwezi 3 lwenja okuddamu okuleka ku mutimbagano.
Mwera, maximum respect. Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.